Prince Yongante wesigera bwaki gwe LUJJI wadde akalowoozo ngira mpisa obulango buno bubiri then tuleka tugende buterevu ku program eyatulese akalanga kasooka kasoma bwe kati. The International Conference on Ending Malnutrition 2024 Better Nutrition for Better Lives registration ojja kubanga ogenda ku simu gyengera okusomera oyogere nabo ejjatandikira mu 19 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2024 ekomekerezebwe nga 21 era omwezi gwogumu omwaka 2021 ekkuŋŋaaniro bikifo omugenda okkuŋŋaanira abaana basobodde okgenda nga muyisemu kiyitibwa Woodbine Banquet and Convention Center Toronto. Ngoyagala ebisinga gy'okutuulira mukyala Doreen Akajumba CEO wa Extreme Music and Events Limited mu ggwanga lya Canada ku nnamba kasaze emu mukaaga nnya musanvu 92-90-340 omukubire ku WhatsApp ajja kuba akuddamu then tusobole okulanga tuyitawo bulungi nnyo. Alright, akalanga kasembayo tugende ku program endala. Njala kuwola mwena abantu b'Ebungereza buli omu mu kibuga gy'asinzidde please bane tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okwokalakasa okulaga regime na buli kimu omukulembeze omulimu gwalimu ogukola naffe bali ku social media tugukola n'abantu bali ku social media platforms zonna zonna bakyalabisa bakyali mu struggle nga mujjeko enkwezi engezi tulimu bye tutujja bifaako fe tutugenda genda n'abantu bangi tujja genda n'abantu abatono kale abantu b'Ebungereza banajala bategeeza nti waliyo okwekalakasa ng'ennaku ku Lwokutaano olwongera ku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2023 kujja kutandika ssaawa 4 kukomekereza saa 11 omulamwa guli nti National Unity Platform People Power Stroke UK demonstration at the London High Commission London human rights abuses kidnaps torture era nga omuntu yenna ayagala okuba nga yeetaba mu nteekateeka eno ojja kuba nga ogenda ku mikutu gino wammanga nga kubanga okwekalakasa kugenda kubeera nga bakuteeka nnyo essira ku gavumenti ya Bungereza. UK government should stop or UK government should sanction dictator Museveni for human rights violation. Ndowooza abatamanyi watuufu wakulaga oba ekibanja balina okugenda ojja kugenda ku obona abamanyi address Bungereza ojja kugenda ku 558 558 Trafalgar Square London WC 2N 5DX oba kona ku simu kasala banyanya 7557736095 oba genda ku mutimbagano gwabwe oguli official UK People Power UK People Power at gmail.com owandiikire osobola okubanga ofuna ebisingawo akalango keeko so mwenna mwenyigiremu ogenda ku mukolo ogw'okwekalakasa okw'emirembe ku lunaku olwokutaano ssaawa zijja kubeera ssaawa 4 ez'emisana akokomekereza saa 11 bannange kikakatako fena tukoyo okubeera mu diaspora kubanga eno si waffe east or west home is the best kino kye tulwana kiyamba ffe kiyamba abaana baffe kiyamba bazzukulu baffe kiyamba ne bannaffe batasobola kweyogerera kati gyoko mugenda okwekalakasa tobeera mu nju ng'ate naawe osuubira okuba nti ogenda kudda e Kampala wagende Bungereza okukola akasente koka investinze e Kampala ettaka lyo balibba regime etta abantu ensi erimu insecurity kiba kitegeeza ne bw'oba toyagala kwekalakasa ojja genda okwekalakasa ekiggana ogenda okwekalakasa nti oba okuwaasi n'ebiki nedda genda n'amazzigo genda ne keeki yo genda n'omugaati gwo mu kasawuko ngenda bwe twagenda nkusomera nga batupaakingidde ebyokulya nawe paakingidde ebintu mu container mwina backpackers osobola oteekamu ebintu by'amazzi n'ebyokulya ebisigadde n'ogenda ne weekalakasa tewali agenda kukwatako kubanga kyoyinza okutya nti ate amazzi simu byakulya n'ogenda n'amazzi g'ogenda n'ebyokunywa byo then okwekalakasa eryo ddembe lyo weekalakasa omale odde waka tubasaabase mwena bali Bungereza muli abantu bangi nnyo guno mulimu temugulekera Lumbuye guno mulimu temugulekera National Platform Chapter UK oba People Power no nawe omuntu ali Bungereza oyagala kuddaka fena mazima tugome twagala kuddaka zino ensisi zaffe tulina okulwanira ku ground tulabye nti abatambuddeko netufuna okugibwako akatambala ku maaso tulaba ensi bwe zikulaakulana biki ebikolebwa tulina okudda e Kampala tuteeke ebintu bino mu nkola ate n'okukaddiira ku kyesi kirungi kubanga eno teri jjajjawo teri mwana wa mwamawo ne bw'onoba ng'ofunye obuzibu ate kijja kwetaagisa ofuna omuntu okukulabya so nga ate Uganda kyangu nnyo omuntu okukulabya kala mwana wa muganda wo mwana wa ssengawo mwana wa kojjaawo naye Bungereza tebiriyo bagenda kukwata bakutwale mu care home ku myaka gyo nga n'omuntu akyasobola kulabya kuba naye n'ogenda okukola kati embeera gye twagala okulwanyisa era tusobole okudda ewaka tukula buli lunaku tukula mu myaka tukula mu birowoozo tukula stress eyinza okukuza emyaka 10 mu maaso n'ekufuwadinga obulamu bw'omu maaso
omuntu gwe emyaka ana stress esobola okufuga emyaka emirala 2 nongira myaka 6 ninge ekikuyingiza myaka 6 katoli wana kitegeeza stress n'okweraliikirira. Emmere tulya obi wali mu diaspora mwezo kwa tulya bulungi nnyo. Emmere gye tulya mu diaspora tulya omuceere, tulya amakoloni, tulya engano, tulya obumonde, emmere eriyo ogikowa naye Uganda wali emmere ya buli kikali kisobola okulya tubeerawo bulungi nnyo. Okitegeera. So njagala tubeere bantu bakulu buli omuvaayo gyogenda njoli mu njuyo genda weekalakase firiza esaawa ezo ogende weekalakase kino kikukwatako kubanga gye tunakoma okubanga tusirise gwe nga bagenda ditutolako. Kale no bakubiriza omulangi naku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2023 tujja kuba lwakutano luno koosa enkya saawa nnya mpaka saa 11 jangu n'ebyokulya byo n'ebyokunywa byo tokana bagenda kujja jangu n'ebyokulya byo n'ebyokunywa byo obeerewo kuba tubeetaga mbungi nnyo tulage mu 7 nti abantu bamuvaamu era tebakyamwagala. Kale naawe tuvuddewo njagala genda butereevu ku video eyandeese yeruwa kati ku Sunday nasemba okujja ku mutimbagano guno nga ndi ku program ebimuli mbulange Mengo we nabalagira ebizibu byonna bitudde Mengo na buli kimu ekiriyo naye ndowooza ku lunaku lwokutaano n'olwe Sunday kwe kusaba kw'abangi program ezo ngenda ziwa bannansi bakuba amasimu boogera ensonga zaabwe nga nzisitadde mu mawulire gange. Ku lwokutaano n'olwe Sunday program ngenda ziwaayo. Program y'okusande ebimbule mbulange Mengo egenda kuba munnansi we yogere ensonga zo nga Lumbuye takwogeredde ne ku lwokutaano. Kati ku lwokutaano ekijjawulo kigenda okubeerako. Ku lwokutaano olina omuntu eyakufera 1, olina omuntu eyakucunya 2, olina omuntu eyakubba, olina omuntu alemeseza omusango gwo, olina omuntu eyakola ekikyamu kyonna. Ku lwokutaano sigenda kuboogerera kuba nina requests nyingi nnyo ez'okwogera ku nsonga z'abantu. Kati nange olumu bimpitirako nga na information nyingi nga nyinza obutazikola nga bwe muzaagala. Ku lwokutaano ngenda ba platform nta amasimu buli omu ojja oyogera ensonga zo kubanga omuntu oyogera ensonga zo bulungi nnyo okusinga ze nandibadde nzikuyisizaawo. Kati muteeketeeke emboozi zammwe yakubba, yakufera, yakucunya, yakukola bubi, bavuza omusango ogwo batute ettaka buli kimu byonna mujje mubyogere ku lwokutaano. Then ku Sunday tujja tusinkane mu program wendowoozayo ku biki bigende mu maaso mulange Mengo era zijja kuba simu nizo mukitegedde buli ku lwokutaano sigenda kwogera kigambo kyonna. Program egenda kuba yakwatudde buli muntu yenna yakola ekikyamu nga si bya bufuzi. Njagala twatulira abantu mane ebintu bingi nnyo byefuna mu inbox wano. Ono yanzibeza visa, ono yanzibeza tiketi, ono andoga, oli atwala nyumba yange, simanyi ono biki, ono avuliza omusango gwange, oli ekyapa kyange yakitwala, ono namusasula teyanzi, banki enzibye esireze zibudde ku account sitegedde, boda yange yatomedde enkoko, ate enkoko ne bagiyita mu kooti nga sigi yatomera. Such cases zonna mujjala muzijje muzikole ku lwokutaano nga sirina gwe nkubye ku mukono naye ng'ekigubira mu program ezo 1 okusaasaanya entungo ekyo nedda kye tuyita okuwemula ekyo tukijja kuba mu bisigadde byonna oliwaddemba okwecca. Kale olw'okuba nti budde butulina butono njala tugende bulungi mu program eyatuleesa. Alright, okusookera njala tegeeza mwenda bakyali bange bavuga bodaboda mu Kampala mukono Entebbe wa Kiso eno messenger nasooka egiyiseewo kano kabyakwerinda Yoseri tibahabulwa nga bwakola n'ebitongole by'okwerinda bwe bazza omusango omunene bagezaako nnyo okuteekawo ekibuzaabuza era bafuba nnyo okulaba ani bwe bagenda okukwata okussaako omusango ogwo. Ekyo tukiyita kusuula mbwa ku jirikiti kubanga embwa terina ntaana, embwa terina bagiziika tugiziika ku jirikiti. Kati Museveni bw'amala okuzza ekikolobero anoonya buti ekikolobero ekyo bagenda okissaako muntu. Wetwogerera essaawa zino ofemunye information mu bitundu by'oku luguudo lw'Entebbe Road Makindye Akatwe nga state eri mukwata aba boda mwenna nga bakwata bakubuza license, driving permit, element, reflector ne bakutwala ku police ne bakugulako omusango naye ogenda otuuka mu kooti kuba tebakuwa ne bail. Ogenda otuuka mu kooti wali kusomera omusango nga bakusomera omusango gusoma nti weetaba mu kwokya essomero erimu ery'emukono, weetaba mu kikolwa ekyokusaasaanya obutwa era ku ssomero liri ery'emukono. Kati ogenda okulaga fayiro gye bakwatiddeko ndala gye bakusomeddeko mu kooti ndala. Kati mwegendeze nnyo ababoda mwenna bali ku Entebbe Road Makindye Katwe n'ebitundu bijja kuva nga byogera ensonga zaabyo naye njala bategeera mu ababoda bali mu Kampala mwegendereze nnyo buli bwe bakwata essaawa zino bakuteekako omusango okuba nti mwetaba mu kyo ky'amasomero n'okugaba obutwa. Era njagadde ogiyisa mukitegere bulungi. Alright, nali wano ku Sunday nenzijja nenfulumya program nembagamba nti yino enteekateeka ya Yoseri enteeketeeke gyali mu kozesa gye tuyita eya depopulating
mostly especially Baganda mu Buganda enteekateeka yayo seri ne batuusi banne oba baakabano engeri gye bakendeeza mu bannayuganda ne mbabuulira emitendera mingi nnyo engeri gye bakolamu ebintu ebyo era ne bategeeza naye nafundikira tuzze ku malwaliro okuli Mulago Kawempe ne Kiruddu n'amalala Referral Hospitals okwetolola Uganda ebintu bakolayo nenzija ne mbagamba nti mu system emu gye bakozesa yeyokuddira abaana bamwe abobuwala abali myaka okuva ku myaka 10 okutoka ku myaka 16 18 bibakuba empiso okubasibaga nti babagema n'abaana w'omumwa bama ekituufu kiri nti babagema n'abaana w'omumwa bobola babasiba n'abaana obutasobola kufuna lubuto lwonna mu bulamu bwe nga tagenda kuzaala mwana enteekateeka nagibagambira mu gimanyi kati gwe omuzadde ali eyo nakabutuzi ne sekabutuzi bw'obanga olina omwana w'obuwala omusajja n'omukazi ne bajja nga basinikiriza ebinnyo ngente esabalaavu oba embuzi esabalaavu ya kimeme ng'erina n'obuno obusuulizi obulinga n'abasajja ba NRM musime tugenda gema baana n'abaana w'okumumwa kwata ezinzimiya v'omwange otwale embizzi ezo ezabitanga obudde bukyali enteekateeka yayo seri nnene ennyo ey'okusibaga abaana b'obuwala obutaddamu kufuna mbuto ekyo kigenda mu maaso mu Buganda wonna muzadde abaana temugenda kufuna bazzukulu bwakino weekiri enteekateeka gye ndasembe nayo kuolwo ku Sande yali nti waliwo enteekateeka gye mutamanyi bagamba nti abaana 10 abazaalibwa ku Mulago Kawempe ne Kiruddu ne bagamba nti abaana 4 battibwa kagenderere ekyo n'okyogera nali enkeera ku bbalaza gye tuyita Mande luba terulibuusa video n'efuluma video ng'efuluma egamba ki omusajja ne mukyala bazaala omwana nga takuze bulungi n'omuteeka mu kyuma ekimukuza ebyavuddemu abirabye nti omwana emmese zamulidde zamusanze mu kyuma kiri kinkubeta ne zimulya ne bagamba nti Yoseri bw'akola ebintu bye state tesobola kuleeta statement era omusawo bwe yakifulumya bwe kyafulumye ku TV ku radio mpapula z'amawulire babloga ba NRM ba propagandalist bakitambuza nti mmese naye ebintu bino mbirabanga ebyokusaka waliwo kyemujagala nsooke mbatunuzeemu omanyi bw'obanga ovuga akawulunguta abatusomesa obulunguta akugamba nti bw'oba otudde mu kawulunguta ng'ovuga obanga owulunguta manya nti gwawulungusa akawulunguta ako gwategeera mu kkubo omwo ng'owulungusa akawulunguta ako abasigale batebategeera kati mu nkola y'okubanga otudde mu kawulunguta ako olina okuba ng'ovuga emmotoka 2 eyiyo ovuga emmotoka 3 eyiyo mw'otudde ekuli maaso n'ekuli emabega n'emmotoka ekuyisa ku ludda lw'olina okuyisizaako ng'okozesa ebintu bino wammanga okozesa side mirror zino ez'omuno okozesa mire nebeera mu kuwaggulu wano ku ndabirwamu n'okozesa kubanga mire eri emabega yokuwa n'ekifaananyi ekiva emabega kati bw'otyo bw'olina okukola kati mu nsonga zino waliwo bintu byotamanyi bannaye kansooka mbannyonnyole nabagambye nti ku baana 10 abazalibwa mu referral hospitals ezo abaana bana battibwa kagenderere one mission ziri 2 mission esooka mubadde mukimanyi nti bano abasajja bonna bali mu gavumenti abasinga obungi balwala siriimu bwe balwala siriimu balina ebintu bye bakola ebiri weird oba ebintu bitakkirizika nti babikola okuba nti babeera 1 bafuna obusomyo obupya obusomyo obupya bagenda bujja ludda obusomyo obupya bagenda bujjawa obusomyo beta bone marrows obusomyo bagenda bujjawa obusomyo balina bujja mu baana abato abazaaliddwa kyekisooka bakuŋŋaanya omusaayi ogw'abaana abato ogwo ne bagujjamu gwe bagukozesa okubaddamu obapampingamu omusaayi ate bagukozesa ogunywa to consume that blood bagunywa kubanga abamu baasibibwa tebakyasobola kugenda mitala w'amayanja kujjanjabibwa kufuna services ezo kubanga omuntu omu agenda okyusa omusaayi kiyinza okwetaagisa almost emitwalo gya $8 ku 10 okukola service eyo kati wano Mulago Kiruddu mu mbeera eriwo omusawo yenna bali mu section y'okubba n'okutta abaana in fact n'obwongo buno bw'abaana babukozesa okubukozesa okujja bibaagala olwokuba nti baana bano bato babajjamu ebintu bingi nnyo kati abaana bano be babatta abasinga obungi babattanga in the names of the mission eya state gye yateekawo babatta okubajjamu ebintu ebyetaagisibwa okujjanja abantu abakuze emyaka abalina ekirwadde kya siriimu okubanga babakola ki batandika okuboostinga immunity yaabwe nga bakozesa omusaayi ogwo omuto then ekikulu ekirala kyekyobulogo oba kyekyobulogo abaana bato bano bakozesa nnyo mu bintu by'okuloga kati bakozesa system eyo okuba nti bakola ki
batta abaana bammwe kati omunabadde nakava ku live eyo omukyalo omu n'ampeereza message kanji basomere saagadde gikola ki gipostinga kubanga kiba ki mu nkola gye tukolamu mawulire gano ebiseera ebimu nti abantu basobola okuba trackinga easy omukyala yangambye bw'ati yangambye ticha nkulamusizzaako taata ensonga y'okuttira abaana mu ssanya ne bamama bwabwe abafiira mu ssanya gye wayogeddeko ntuufu nnyo nange nnina mukwano gwange alina bbaawe atambulira ku lusegerenderwa Yoseriti Bahabulo tabasula mutani wa Kalekyezi naye lumu yamunyumizaako munywanyi we mbu gavumenti yaabwe eteeka olumu abalina okutta abaana abatakka wansi wa 10 ne bamaama baabwe ne bamama baabwe battira mu ssanya mu malwaliro nalyo teeka gavumenti yaliteekawo message eyo oli yagimpa ng'agijje mu muntu eyamugamba ensonga zino twogera nnyo information emuga nti byetwogera tebiriiyo kubanga mu amatuuga mwe gamanyira kuwulira bintu byakuwemula gamanyira kuwulira bintu mawulire gakubukedde TV n'ebintu ebitategereka bwe bityo n'eboozibozi biri ku social media bimwaga amawulire ge bayita amawulire temwagala gawulira era mwebuzabuza nga bafuka banaaba kati bwe namaze okukola video ku Sunday kiki ekyavuddeyo bassa omwana ne baga nti Messi yamulumye naye emmesse tesobola kusala mwana nemusala akantu kano konna ka rooftop nekajjako n'enviri bazisalako no it is impossible omwana ebamusse era ku bintu byenjogedde byemu ku byawamukozeeko n'abaana bangi nnyo mmwe kitta abantu kigenda mu maaso mu malwaliro ago ne mainstream media tesobola byogerako era social media yeyino byogerako olw'ensonga nti mainstream media babasasula ssente nti singa information yo nejjange ekwata ku kintu gundi tebagenda giyisawo ku mawulire era tekisoboka okujja kate mainstream media okutandika okuleeta emboozi nga tezikwatagana n'ekyo okujja nga zibuzaabuza kati ekyo nakyo mukitegeere muwulire bulungi nnyo omukyalo ono ng'abagamba ekintu ekyo then tulyoke tugende ku information tukyali mu kigula mu LUJJI ky'amawulire ku nsonga waliwo omwami gwe nawulira ayogera mu programu eyasembayo eya Sunday n'ayogera ku kitongole oba kikampani ekirabirira abakyala baabwe nange nkimanyiiko kubanga kyalabirira kazini wange agenda n'afuna olubuto olwa mwana we eyasooka era nakakati gw'ayina naye omwami bwe yamufunisa olubuto yatuuka n'abeera desperate kakati n'abeera nga avudde mu nnyumba mwabeera nga alina gye bamusuza esaidi zeeyo yaha ebulenga kakati n'abeera eyo lumu yali ali awo ava na ku Luzzi ng'abantu bayitaayita bawandiisa baki bamputo kakati waliwo eyamugamba n'oyo omuwala wa lubuto lwali terunalabika nnyo nga lwa myezi ng'esatu ne batandika omuyisibasibako n'aganza siri wa lubuto biki tujja kuyamba biki tetwagala ogw'emmanyi siba lugyemu yasooka n'abeegobako by the way ne bamulemerako nakkiriza okukolagana nabo in fact yabawa n'omuwala omulala owa mukwano gwe era bonna nga ekitongole ekyo kye kibayamba naye batuuka ku myezi ng'esatu awo already ye yali esatu kati ng'oli ye luto ye oli nga tebamuwaayo kasente naye ono already ye baatandikirawo muwa nga buli wangenda mu ddwaliro bamuwayo $400 kiwulira ate nga buli we bakeberako sikaani ya bwereere tebakusasuza gye ebiri oba ebiri ekitundu tebakusasuza naye babeera bagambye nti genda wano tebakusasuza naye nga badiiringa nnyo n'eddwaliro lino ery'ekawempe ery'emulago w'ekawempe nga gwe badiiringa nnyo nabo era nga baba bamusindika bamugamba genda awo n'obeera ng'oli luddawa ng'okyewandiisizaamu like balina eddwaliro lye bagamba okugendamu gwe si kulonda ly'owulya lyokola ki lyoyagala kakati munnange nga bamubeerako ate no be bakubira essimu bazikubira n'ozikuuwa bali bakuba amasimu
bali bakuba amasimu omwana wafaali atya bakubira amasimu nozikowa kati kachaka kuma n'obakubye mu kiro n'ogamba wano wannume mannange waliwo agenda okuddaayogere naawe. Right, voice note impamvu watobodde butulina butono njagadde bwa reference ku information gyembawa kati mu abazadde abali e Kampala okera ku macha n'okwanagana ne musajja wo oba n'okwana mukazi wo ne mugenda ne mufuba okulabanga muzaala omwana naye obulagajjavu bwe mulina abazadde be Uganda ne mujja mutukubira amasimu omwana nga alwadde mambuluga omwana nga simanya zimbye bigere simanya omwana nga zimbye olimaawa simanya omwana nga takyagenda mu nsonga simanya omwana nga olusuli tubagambye ebintu bingi temuwulira tubagambye waliwo system ekendeeza abaana mu Buganda temuwulira naye njagala omubuulire mu Uganda bitongole kye byafuuka UN nga bigaba Colgate bigaba biscuit bigaba obusenya ku dibuki kuva ddi Uganda nga mu bwebanga companies za Colgate tesobola genda gaba bintu mu UN camps wetaaga obuyambi lwaki bajja mu society wali abaganda ku masomero awali abaana bammwe n'oba Colgate n'oba obusenya n'oba biscuit n'oba buli kimu kiki basinga obebazaako mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abaganda nyinza obutaddamu kuba information ekwatagana ku baana bamwe kubanga muganya okwebeereramu video yino. I sent you this video. In case this book of ours, you will sign for us. You sign, you put for us your number, which is on WhatsApp. You will automatically be added into a T-shirt WhatsApp group called. Okay. We usually have training. Okay. In case we have one in room there, you are automatically informed. Kati imagine endiga za Katonda zino zonna ku myaka gyazo baziwadde ebintu ebyo nga biri somehow containing some poisonous substances gwe omuzadde oli waka oli mukola kiki ekigenda okuddira ku mwana wo ogenda kunenyaani mumanye ebbeeyi ya Colgate bwegula mu dduuka oba mu supermarket n'akasinya mumanyisirize kagula from nowhere oli najja n'atandika okugenda ku masomero ku ssomero ng'agaba Colgate agaba biscuit agaba obusenya naye nga temmanyi oluva omwana ng'akola simanyi kifuba kiganye simanyi asula alakiira simanyi akola alinga bo mu mizimbe egiwamba Kampala ne weebuuza omwana we yalwala ddi okutuuka wano ne bafa ne babaziika naye nga temumanyi kikisse baana bammwe ekitta baana kitambula ne temumanyi tubagambye muganya okuwulira nza usigenda kulwaawo manze sikyamalirako obudde. Alright, ndowooza kati kansubire nti soka empiseewo ebbaluwa eno eyavudde mu Lubaga mu ddwaliro Lubaga then kansubire nti w'ekitiibwa Dr. Paulo asemwongerere Ssaabasumba ompya wa Kampala ze bwe mmala ebbaluwa eno then tulyoke tugende buterevu ku information eyandeese. Kansubire nti w'ekitiibwa Archbishop wa Kampala oze bulungi nnyo abasawo b'e Lubaga abantu bonna abagobwa nga muli basawo ku bintu by'ekiyaaye kansubire nti muzze bulungi nnyo ne administration etwala eddwaliro Lubaga ng'ekulembera omwami ono eyita executive director Julius Luyimbazi ono omusajja mafia Julius Luyimbazi oyo director alinga CEO naye nga tugenza okukakana olwalinga omusajja ono alina script eyiye gye yajja nayo okutandika okukyankalanya eddwaliro ly'e Lubaga n'okuba nti bagoba abakozi nga basuule eddwaliro tetujja kukkiriza kusuula malwaliro nansangwa olw'okuba nti abantu abamu balina enkola eyaabwe tutandise bwe tuti ngenda kusoma obubaka buno mu Luzungu ngezaako obuuza mu Luganda. Obubaka buno babuwandiikidde Oweekitiibwa Archbishop Omulord wa Kampala Dr. Paul Semwogerere oluvannyuma lw'okudakola video ku Sunday n'empisawo obubaka obwayitawo obulaga emivuyo egiri mu ddwaliro Lubaga
ebbaluwa ono yampandikiddwa nga bo tebasobola kutuukako wadde okutuuka ku lukiiko olw'obukatoliki olutwala amalwaliro gonna mu Uganda. Bangambye mbategeeze muti after exposing the executive director of Lubaga Hospital on Sunday, oluvannyuma lw'okwambula akulira eddwaliro Lubaga ku lunaku lw'e Sunday, there was a lot of tension on Monday, Tuesday and today. Waliwo obunkenke obw'ekika ekyawaggulu okuva ku lunaku lw'e Sunday ku bbalaza olw'okubiri n'okutuuka olwaleero wenjogedde ebintu bino wammanga. But therefore, then last week on Wednesday, the 19th of July 2025, the Human Resource Department has those to be summoned midwives and nurses who were 50 in number, but so far 25 of them have been given the so-called ebibalua, indicating that unknown reasons of the termination of their appointments. Bagabi bati nti oluvannyuma lw'ennajja n'enkola eggulire eyo waliwo obunkenke ku nnaku zenjogedde waggulu awo nga bwatandikira ddala okusinziira ku nnaku zino nga bwe bazitadde wano nti ku nnaku olwokusatu nnaku z'omwezi 11 omwezi guno gulongi tutuddemu omwaka 2023 akulira ebyokuwandiisa abakozi mu kitongole ekyo nti yagezaako nnyo okutegeeza abakyala bonna abazaalisa n'abakyala bonna abayamba ku basawo abakonokkiriza mu 50 era nga ku 50 naye nga kubo 25 badde bawereddwa ebibaluwa ebibalaga nti beraga nti waliwo ensonga ezigenda okubasazibwako ku mulimu gyabwe gye babadde bakola. Kati njala tegeeza Archbishop wa Kampala omupya nti akakiiko kaddukanye eddwaliro Lubaga kali ku mission ya kusuula ddwaliro lino ku biragiro bya Yosef Bahabulwa naye ng'ate mutemumanyi eddwaliro gegamu ku malwaliro gakansangwa nti bw'obufunye obuzibu bakutwalayo naye bw'owulira ebizibu ebirimu nti n'abakozi abaddemu essaawa zino bali ku bunkenke ng'akulira ekitongole kiwandiisa n'okugoba abakozi Human Resource Manager nga yakasofa oba yakawandiikira abakozi abawera 50 okuli ba midwives ne ba nurses okubawa ebibaluwa ebiraga nti bagenda bayimiriza ku mulimu nga 25 ku bo ebibaluwa olwo babifunye dda naye nga tebiraga nsonga lwaki bagenda bayimiriza ku mirimu gyabwe. Tugenze maaso. But however, the same Human Resource Department led by Mrs. Immaculate Nambi called for another meeting tomorrow on 27th of July 2023 to indicate harmonize with those Basawo, claiming that there was a change in the program. Mbu, Human Resource says Mbu, kilabika bali bakozesaamu ensobi. Tugenze maaso. Sebo OHTwa Archbishop wa Kampala Paul Simwogerere. Mpuliriza bulungi obubaka buno. Nti omukyala ono akulira ebyokuwandiika abakozi n'okubakyusa omukyala Immaculate Nambi agenda maaso n'okutuuza enkuŋŋaana era nga n'olunaku lw'enkyengera z'omwezi 27 omwezi guno gwetwogere omwezi ogw'omusanvu agenda gezaako nnyo okulaba nti ayita abamu ku basawo abo abakireyini ku basawo badde bagenda okutiisatiisa n'okugoba nti bagenda kukyusaamu ku nteekateeka olw'ensonga nti bakizudde ebintu bino bakola ebyo badde babikola mu nsobi oluvannyuma olwanavuddeyo okubasanguza nti bakola ensobi. Mukyala Immaculate Nambi ng'erinnya lya Kiganda ate ng'oyinza okuba oli mukyala Mukatuliki nga naawe ku mulimu kuno bakuwandiisa buwandiisa kansubire nti Lubaga tolinaako ttaffaali lye wateekako ng'ozimba nawe bakuleetanga omukozi. Akakazi kanno kajja ku mutima kakutuulako otandika okutuula n'okufutubbala ku bakazi n'abasajja bakola emirimu gy'okujjanja bannayuganda. Kale Dr. Paul Simogendo omulimu guno ensonga zino oziwulidde bulungi nnyo tugenze mu maaso. But remember last year, this executive director did influence pending last year admissions, the whole team of the 20 nurses on the medical ward section. Bagambye. Nti bakujjukiza owekitiibwa Archbishop wa Kampala. Nti n'omwaka oguwedde omulamba. Omusajja akulira eddwaliro lino yagezaako nnyo okuteeka ennyindo ze okulemesa abakyala n'abaami abaasaba okuba nti bakola abakyala abaasaba okuba nti bakola mu kyetuyita medical ward section ne bannanses 20 n'atula ku mpapula zaabwe zino okutuuka olwaliro nga baganye okuba nti bateekebwa mu nkola ey'okuba nti bakola so nga ate abadde bakolamu ate bagobebwa. The staffs of Lubaga Hospital further claim that they are not given a chance to know whereabouts of their expenditures of the medical fee costs deducted from their salaries. Sebo owekitiibwa Archbishop wa Kampala era nga gwe omukungaanyi omukulu w'ekkanisa y'Abakatuliki n'amalwaliro gano
abasawo n'abakozi bakugamba nti mu ddwaliro lino ery'e Lubaga nti waliwo okwemulugunya ng'era abasawo bonna n'abakozi tebaweereddwa lukusa oba kumanyisibwa ku nsaasaanya y'ensimbi zaabwe eziggyibwa ku misaala gyabwe engeri gyezikaasaganyizibwamu nawa gye ziri. Abakozi bano bayetaaga kumanya nti ensimbi zaabwe ziri ludda wa. And also even the bonus payments from the Lubaga Hospital Staff Circle Association has delayed to come with the time around. Bakutegeezezza nti n'ensako yaabwe ewaweebwa okwongereza ku musaala ogwo okuva mu kibiina kyabwe mu beegattira ekya Sako nti nayo eruddewo okuba nti ebategeezebwa oba n'okubaweebwa era abantu abakwatibwa ku nsonga zino. Era bakutegeeza nti neeyo mu bittavu ewava ensimbi zaabwe gye ziraga nabyo tebikwatagana biringa mpale ya Museveni era nga bantegeezzaako nti bikwasiganyizibwa mu banka ya Equity Bank. Ne baŋŋamba nti tuyambe otegeze Ssaabasumba. Let the Ssaabasumba conduct independent investigation team through audit and checks appliance into the matter. Nti olwokuba tetulina ddoboozi na kuyisa kintu kino ku mawulire wadde mu kakiiko konna akatwala eddwaliro tuyambe oyise ku mutimbagano otegeeze Ssaabasumba wa Kampala Omulord Archbishop Dr. Paul Simwogerere ateekawo akakiiko akeyimiridde ku lwako katandika okuteekawo okunoonyereza nti ku nkola ey'ebikukujju eri mu ddwaliro lino kubanga bo balaba ng'eddwaliro lino n'ebiweerezebwa bigenda kugwa ng'ate tebandiyagadde nnyo okutandika kuba nti eddwaliro liyisibwamu amaaso. There could be also conflict of interest at the top of the management levels of the hospital on the going construction in Lubaga Hospital. Bantegeezera kutegeeze nti wandibaawo enkola ey'okweyagaliza mu kakiiko akawaggulu akatwala oba akavunaanyizibwa ku bikolebwa mu kuzimba n'okugaziya eddwaliro ly'e Lubaga nti era kitegeezeddwako nti abakulu bonna batwala enteekateeka eno mu ddwaliro beeyagaliza mu kweyagaliza teri abasingira olw'ensonga nti eddwaliro lizimbiddwa nga lisinziira ku buli muntu yenna alina ky'asobola okukola ng'akikola naye nga si balina okukikola nti mu procurement ey'okuzimba n'ebizimbisibwa mu ddwaliro n'ebipya lye bazimba abakulu mu ddwaliro lino abali mu management be basapulayo abasinga obukulu ate ng'emiwonde gy'ebintu kubagulira ebintu bino nabyo giteekebwa mu nkola etali ntuufu. Ndoza tugenze mu maaso. In relation to the conflicts of interest, someone can wonder how the hospital administration complains that there is no money. Bagambye nti bwe tudda mu nkola y'emu ey'okuba nti abantu bano beeyagaliza abantu abamu beebuuza nti lwaki ate abakulembeze abatwala eddwaliro lino ate beemulugunya tewali nsimbi mu kittavu eky'eddwaliro eyo. You will realize that the companies selected to supply are known to the executive director and the administration body of the hospital at large. Bagambye nti bw'ogenda okwetegereza ennyo ku makampuni agalondebwa okuweereza ebintu byonna ebikozesebwa nti gabanga bw'ogenda okugetegereza ennyo gatambulira mu nkwawa omu mu nsawo ez'omukulu akulira eddwaliro lino wepo n'abamuwujja obunyama abakolagana nabo abaddukanya eddwaliro lino aba eddwaliro ly'e Lubaga Hospital. Tugenze mu maaso. N'agamba meaning beeyagaliza bokka ate nga they are dismissing subordinates, e.g. midwives, nurses, and doctors. Administration include the executive director, hospital administration, finance, procurement, and human resource department. So, OHT Dr. Paul Simwogerere, Archbishop wa Kampala Omulord, saagala ddwaliro ly'obukatulikirwe ate nga n'abantu bonna abajja okulwala oba okujjanjabibwa bajja kufuna obuzibu ate eddwaliro batandika oddivunaana okuba nti litta abantu bannayuganda nga lyo okweyagaliza okuli mu ddwaliro eyo nga kyandibadde kyangu nnyo okubisulamu okubinyikamu okweteekamu engatto n'oyita abakulembezi n'oyita abakozi bonna nga bakulu batadde ebbali bajja kukubuulira ebinaasigala ojja kunneebaza ng'eddwaliro litemaze okutereera kubanga nsambya Lubaga ge maliro getulinawo kati agasobola okuba nti omuntu asobola ogalifaalingamu omuntu n'erindo bwe libanga lirina conflicts of interest okuva mu gavumenti ya Yoseri nga n'abalimu abo tebategereka bavandimwe kitegeeza eddwaliro bagenda dde kuba ku ttaka ngere bayingira kereziya ne bagikube ku ttaka. Sitaata nkusaba ku lw'Abannayuganda batasobola kweyogerera abasawo abakola 24/7 nga balubu nti bwevamba teeka mu ndala bakusabye oyingira mu nsonga zino nze ogwange gwa lwereeto ngumaliriza
Mukama bankumire atakumira mpeera awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa. Njagala tugula amaaso ate n'amatu tugagule tugagaziye tutunule obusamba tuko buli mu Uganda na biki bigenda mu maaso mu Uganda. Ebintu bingi bigenda mu Uganda naye jala sooka kuteekawo akigambo kino. Abaana bangi bali makomera tebavangayo nenga wabuuza omusango gw'abakwasa gwa bufuzi. Twalonda abakulembeze ab'ekibiina kya National Platform ne bamemba ba Parliament basinga obungi tukimanyi nti batambulira mu nkwawazo omuntu omu atali president. Ekyo nakyo tukimanyi. Nalabyeko mukulu omu eno messenger bagikuweereze. Omukiise wa Ntebe municipality omukulu Mbwatekamwa. Nalabyeka video kongo oyogera. Naye njagala obeere mwegendereza nnyo mu bigambo by'oyogera. Mbwatekamwa ow'Entebe omusajja wa DP Buloko. Njagala obeere mwegendereza nnyo mu bigambo by'oyogera. Kubanga gwo mu ku bantu bennateeka wansi ne mbawummuza nga saagala kukolako ululumba. Kubanga kumanyi. Nakulabye ng'oyogera kasasiro omuyitirivu nnyo ng'ogamba lwa abantu bala ku mutimbagano ne balumba olupu ne balumba opposition ne balumba kimukulu tobanga ku opposition. Ne munnupu gwo omuntu abamala okuteekamu amaanyi gaffe n'ensimbi n'abaana bakola omulimu gwonna okutuusa wooli. Tokolanga wadde post ku mutimbagano kebere ku Twitter ng'okereiminga freedom y'abaana abali mu makomera. Wadde okugulira omwana wa Nuupu yenna foot soldier wadde akagaali akabalema wadde obbagulira omuti gwa sabboni wadde okubira esimu bazadde baabwe. Waliwo akawangulo ntandika okweyogeza ng'olwando bako simanyi ba foot soldier ebatusaba ssente ate ekyagula ntatuyita mu nkiiko simanyi atwala banobiyanire mukulu. Bw'oba twakuwa ekifo ekyo n'olimu kikozesa alya ssente zo wabula zingako omumwago. Zingako omumwago. Tokolanga yo post wadde ogenda kukomera okutwalayo half kilo ya sukali wadde kilo kya saboni ku baana abali makomera. Wavayo wanoyogera ebigambo bitakwatangana ng'empale za Museveni nti Nuupu mwajebuzi mwine ekintu kyammwe kye mukuma mujja kivundula Lumugooza twerabira bulungi nnyo tetujja kwerabira tumanyi bulungi nnyo abaana mwenna abava mu dipiti bamanyi bulungi omulimu gwamwe. Mbwatekamwa Lumbuye nze nkugamba ate omumanyi nze sitya biduduma kubanga sirya wo twabakolera omulimu wano nga tulukola ku lwa kibiina mwe mwalya mu nsi yammwe ne muli abaana ne balyamu olukwe. Kati otambula ku TV oyogera mafuukule obadde omanyira Kyagulanyi nga tukulese naye genda mpola bulaza genda mpola. Genda mpola. Ku listi gye nasirikira abantu 35 nakujja nakulekale olisoma linnya lyo wamanya nagasirikira. Naye Unimilikable Dog Gosiro Mr. Mbwatekamwa Unimilikable Dog MP wa Ntebe municipality Gosiro. Goenzo kwa nati gosingo okwogera ne mu parliament sikulyanga wadde oteese ekiteese ky'ogula paadi z'abaana mu masomero. Wadde okuleeta ekiteese kiga nti abaana basomole sikulyangayo. Kati bw'obeera ku media oyogera ng'ekyalana ekiri mu masannyalaze naye bw'ova ku media tolina ky'osobola kwogera ky'okkolako. Nkumanyi abantu bakumanyi negenda mpola mu bigambo by'oyogera nga bwe wasirika sirikira ddala ng'omulongoose olinda akalulu akagenda okuddako. Kwa main target ya muyali ya kutuka mu parliament deri mufunwe omuterege gye munagenda mu okufuna ssente zemuli kufuna. So Mr. Unimilikable Dog Mbwatekamwa ow'Entebe municipality Gosiro bigambo byogera. Abaana bali mukomera bayiwawo musayi ku lwammwe. Bwe muva mutandika okutandika okuyisa mu Ulugayi ku bigambo byetwogera reference gye tubawa ebigambo byetwogera tulinako obujulizi ekiri mu Forum for Democratic Change kimwali mu planning okukola. Ne tukitangira ngo obudde bukyali ne najja nembyogera nga Lumbuye mulalu what has happened waliwo yakubidde simulanga ati mukulu yogera bibino era mwena musiise nenga byonna nabyogera kati mwenjogera byensuubi bigenda okwapeninga mu Nuupu nendibagamba kati mwene muzimba omutima kubate mwagala boogerako mu Nuupu tulina ekintu kimu twajja twagala ensi yaffe gonobono ojja nommera empindi ku mabega nga twogera ensonga zino tujja zogera okujjukiza emyaka 2 tutandikana kiza besi jabadde yesimba ng'oluva mu kawululu wayita emyezi 3 buli kimu abantu baddamu okusituka nga lyokuddamu okulonda ffe twagana kubanga twetaaga accountability mu kutaasa eggwanga n'okwogera ensonga z'eggwanga so si kusirika. Kati mukulu Unimilikable Dog Mbwatekamwa ow'Entebe n'akabinja kamwe mwegendereze kuba gwe ate nkumanyi nnyo wandibadde osirika n'osirikira ddala ng'omulongoose vidiyo zo naziwulidde naye tolina mugaso
Irulinga bitala bya saya kwinti bikyalina mugaso wumuzo omumwago toddamu kwogera kigambo kyonna lya ssente zo tamuyowegwako abantu babana bakwagala okuzaayo wajja kukola batebaagala sirika nga bwasirika record tuzirina ngo oyogera ebiga bitakwatagana kukyagula nyine ku kibeera kya national platform yokwasonde bakunda ko foot soldiers bali mu kumira tokola nga wadde post ye never neoza msimanyi werogota nanga asamira lubaale atali wewammwe ojja kigwako ekyo nga nkimaze nabagamba abasajja n'abakazi abali mu opposition abasinga obungi bafere naddala ekibiina kya Democratic Party ekibiina kya Forum for Democratic Change ekibiina kya Jema n'ebibiina ebirala byonna bonna bayayize nja kyogera kuba kiri ku record ngenda bazanyira ka video kano ka mukulu ono owakabano mbidde mukawulire nenga sinagende eyo mukulu Kasabuni Frank Gashumba kati video etandise kavudde kwanjira mwabadde mwebuuza lwaki kitunzi wa geisha Sabuni amuke ekyovu Frank Gashumba wiki ewedde yavudde yagala soko capturing amawulire bulungi nnyo nemboze eza uniform ne corporate ebifana bya M7 lwaki yavudde nabyogera ku ssaawa ezo kati ekituufu kikino mukulu oyo okusinzira ku sources zange sina confirming nga nkyalafuna details omukulu yana omusibo gwamu kuba yali ayina ebintu byatambuza ne bamulya naye olwokuba ndoza ali mu state na surviving katayagala amawulire agafulume nenja galeeta ne Frank Gashumba genda mpola wayagadde okuteeka ku state kubanga kisooka obuzabuza abantu wagamba owagira FDC wasooka mu DP noyogera bigambo bingi nojja mu FDC bwova mu FDC nojja mu NOP mu NOP wagivaamu notandika to ku Robert Kyagulanyi Centamu bwovuma Robert Kyagulanyi Centamu ate ng'oli falinga ku FDC nti yo yali kalekaleko naye nga weerabidde mukulu nti wajja mu people power nga tewali ako sinoga nti people power wagitandika nti kigambo kikyo nkujjukiza kabali telibusa n'ogamba ate Museveni wamukoowa oyagala MK project era MK project n'ogina bakulonda kati MK project ate kati wagidduseemu aye n'ogamba ozeewa muzeeyi mpaka lasiti tava 2026 ekituufu kyekiriwa of confusing abantu oba gwe kenyini oli confused kuva mu DP FDC people power oba dem people power atobeda mu people power ojikuba oli falinga ku FDC kana dem FDC wavayo nojja mu NRM ane mnojivamo nodde munogera mu MK bakwechifu ate kati novayo wakoze project mbwate mu 7 for what mu 7 mpaka last avugeta vaako kichogezaako nnyo okuvuga kiki Sabuni akutuusa ku buwongo Chichi, muleke kubuzabuza abantu. Lwade tebulibusa era ka group ke akakulembero no musajja mbidde. Ulira message yagambye bano bena bali mu kabano. Jukira nona ali mu project talina wadde edduuka eritundo mu maso yomu ku bagagga banabya bufuzi. Ulira byayogedde. Ekyokubiri sikiririza muntu gwe bagana kwesimbawo olw'okuba ani amuzaala. Okay. Kakati ebyo ebintu deserves your support. Why wouldn't he have it? First of all, as a person, he's my friend. Why wouldn't he come to DP and lead me? Nga yasabe tiketi ya DP. Mujimuwa. Nze nonya akalu. No. Jeno MK. Bakira nasaba tiketi ya DP. Nze nsoko kumunonyeza bululu. Mu DP. Lwaki? Kubanga mukwano gwange ate nze manyi capacity ye. Abantu abasinga nze wano kyenalaba mu ggwanga bali nnyo ku social media. Kakati bw'awandiika. Can he be a good president? He can be a good one. Tajja kuba mulungi eri ababbi. Kuba ye tayagala babbi. Nze mumanyi we have always had discourse. Tajja kuba mulungi eri ababbi. Tasobola. Era tebayinza kwagala nnyo akulembere. Tukomye wano tuddemu katuzzemu akuume jamu. Ekinyusa ekikulu kyenjagala muwulirize wano tetujja gana kulonda muntu kubanga tetumanya ani amuzaala esi yabadde ekinyusi wabula ekinyusa kiriki nti tetujja gana muntu kwesimbawo kubanga tetumanyi wa gye baamuzaalira kyekinyusa ekikulu lwakuba nti yakivuza akizeeno bwe teteramanya amuzaala
bakimanyi bulungi ssemateeka wa Uganda takkiriza muhoozi kwesimba wadde okukola ekintu kyonna mu Uganda kubanga tebamusimuzaale wa Uganda. Ono kyeyabadde agezaako okwogera kyekinyusa kikunji banejara mbalage mu kavidiyo kano kubanga ono y'omu ku bantu abaakaba ne bagamba balina kawumentali tebategeera bulungi nnyo. N'ono y'omu ku bo. Ono naye ategeera ayosa lwakuba nti yayita intellectual naye yasoma nnyo naye nga bye yasoma tabiteeka mu nkola. Njagala osooka oli wano dakika esooka era bapulaninga kukyusa constitution mbono abenga ali eyibo kubanga yesimba kubanga batekigaana muntu kuba nti tebamanyi gye yazaalibwa kyekinyusi kyabo mukawulire bulungi. Ekyokubiri sikkiririza muntu gwe bagaana kwesimbawo olw'okuba ani amuzaala. Kyenjagadde ekyo mutegeere bulungi nnyo. Kati awo tuvuddewo njagala tugende ku video endala tugende bulungi. Kati olugendo abantu balutandika bangi nga bwe tutandika emisinde gye tuyita marathon oba emisinde gy'akafumutuko kubeerako awangula n'abasemba. Mu byobufuzi bye tulimu olwaleero Museveni akozesa ekigambo kye bayita divide and rule and propaganda blackmail. Kati fe abasooka okusoma ekigambo ekyo mu byobufuzi nga tebannabijja mu system ya Uganda education system twamanya biki bye twolekedde nti bakwogerako ekintu nga gwe yakisomera akimanyi tofaayo kubanga akyogedde talina kwa basinze ekyo kireka n'okimira. Ate sometimes okusirika omuntu n'ayogera ebigambo n'abyogera nga abyogera ku ggwe omuwa chance ne yeeyabya yekka yenkola gye tukola mu biseera bisinga. Kati obadde weebuuzizaako lwaki bukyanga tuyingira ebyobufuzi ebyakasammibwa okuva ku Dr. Paul Semwogere okutuuka ku Kyagulanyi wano wazze ebyobufuzi oluba okulonda olumala okulangira omukulembeze abawangudde ne bikomaawo nga lwaki kati bikyuseemu. Tukimanyi nti mu ssemateeka wa Uganda gavumenti ng'eyita mu bibiina by'obufuzi eby'enfuga eby'ebibiina by'obufuzi ekibiina kyonna ekibyobufuzi ekirina abakulembeze mu parliament kiweebwa omwesimbi mu ssemateeka wa Uganda. DP ne badde zifuna okumala ebbanga lyonna kubanga ebadde opposition party DP badde funa ssente zino. Wali owuliddeyo olunaku lumu nga waliwo abuuza ekibiina kya Democratic Party ensaasana nnyingi za ssente ezo? Nowhere. CP ebadde funa ssente. Wali owuliddeyo nga omuntu yena abuuza CP ensaasanya? No. Tugenze ku Jema, wali owuliddeyo nga omuntu abuuza Jema ensaasanya? No. Tugenze ku UPC, wali owuliddeyo omuntu yena nga abuuza ekibiina kya UPC ensaasanya n'ennyingiza? No. Tugenze ku Forum for Democratic Change FDC emyaka gye baddewo ng'eridinga ani yali awuliddeyo wantu wonna nga babuuza ensaasanya n'ennyingiza za ssente FDC zefuna mu gavumenti? Tewali. Reason being nti wabaddewo abadde bagikwatira omumuli n'okozibwa information. Kati bano bafuba nnyo okulaba nti babalabisa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mukozi wa gavumenti olw'okuba nti ssente ekibiina kifuna ssente mu gavumenti ya NRM. Naye mbagambye ebibiina byonna okuva ku UPC okutuuka ku national platform bibadde bifuna ssente. Weebuuze lwaki Bobi Wine bamukuba nnyo ku kintu kya ssente? Kale kansooke mbabuuze. Ssente ziva mu gavumenti nga ziri under constitutional rule oba constitutional law ziweebwa political party okuddukanya emirimu gyayo. Naye nga ssente zo bwe zibaweebwa ate zibeerako accountability kyekisooka. Kati mwe bakulowoozesa nti ssente za national platform za Robert Kyagulanyi Ssentamu? No. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president si mukozi. Era ekibiina tekimusasula, alina emirimu gye gimusasuza. Nkiddamu. Bano ba propagandalist bakulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ssente nga bwe zijja okuddukanya Nuupu zize sizize za political party era zikola activities ez'ekibiina kya Nuupu ng'ebibiina ebirala bikola. Naye olwa omusajja omukulu ku TV Kyagulanyi alya naffe nabo balye afuna ssente bwe ziti n'omubuuza gwaga nti oli munnamawulire gwaga nti oli munnabyabufuzi. Tomanyi political party act bwesoma nti gavumenti ye ino gifandinga ssente z'okuddukanya political activities zaayo nga ssente siza party leader ng'omuntu tebakimanyi. Niyo natula ku radio Kyagulanyi afuna ssente njagalo nabaga muleeteyo voucher payment voucher mu wasalire voucher Kyagulanyi kwasali nga tiyafunye omusala mu kibiina. Teguliiwo
nene mudda ku musajja mulimu empindi ku mabega kati ate waliwo ekisinga okigendo ku kingendo bategeeza nabagamba nti abajja okutegeera mu 7 mujja kutugoberera nnyale mujja kutegeera eriye abantu bali berimbise mu national platform nga baagala bifo nenda bagamba kadali mugezi nnyo Kyagulanyi butagenda mu state house bandibadde bamutadda olaba teyagenda mu parliament abaali bamwekulukunya kati bamuvuma nga bamubuuza ebibuuzo naye ng'ebibuuzo bamubuuza balina bibuuza mu 7 babibuuza Robert Kyagulanyi Center mugoloza tubatulwagaluddawa bali bajja tuwo buto bali bajja kuwa omuntu obutali naffe waliwo platform zenda bango lyaga nti nze nali wa nuupu nti nze ndi opposition nenga ayogera in terms nti yaliko wa Kyagulanyi nenga akera na postinga video ezivuma Kyagulanyi yekenyi nakola title nga zivuma Kyagulanyi na yenga yerabidde nti Kyagulanyi alwanyisa Yosef bahabalo tabasiba mutano wakale nsiri ete muzazide nsanga bisibe kati Robert Kyagulanyi Center is less concerned about your ignorance in politics. If you followed him and you thought that he is going to believe in your idiotic understanding, that is wrong. That is wrong. Wamugobera mu kifo kikyamu nnyo gobangoloza tuwagobera Robert Kyagulanyi Center mu ng'agenda kugoberera endowooza ey'ekisiru ekyo kikyamu. If we are to focus to fight Museveni, whatever message you post must be condemning and supporting Robert Kyagulanyi Center. But if you concentrate on abusing, disrespecting blackmail Robert Kyagulanyi Center, indirectly or directly you working for Museveni. Bobanga okola post ezirumba Kyagulanyi, okola post ezirumba Kyagulanyi, oteeka ebintu ebivuma Kyagulanyi ku platform nawe kenyini ovuma Kyagulanyi. Kitegeeza wali ku muntu mukyamu nnyo wali okulira Museveni nga tetumanyi. Buli muntu yena gwosanga manti wankyukakyuka nenga tapostinga kintu kipa Museveni. Tayogera ku bikolo ya Museveni, talina kyayogera ku Museveni wabula nga 24/7 abeera ku Robert Kyagulanyi Center mutoboza akoleraani be bakozi ba Museveni original. Nkidda bulungi nnyo. Buli muntu yenna akeera ku macha n'agamba nti wankyukakyuka nenga akeera na posting ebintu ebivuma Kyagulanyi emusibako enziro nga tayogera ku Museveni, talina kibi kyayagala ku Museveni nga bava ku Museveni kati badda ku Kyagulanyi. Buno obubaka ngenda bubasindikira bwammwe omukulu yakoze voice note eno ne bagita n'etambula njala gibazanyira wano muwulire endowooza ye ne buno obubaka yabadde abusindikira abo abali ku mutimbagano ne ku TV ya Uganda nti munoonye ekituufu kye mulina okukola Kyagulanyi si kye kizibu kya Uganda mmwe kennyini mwe kizibu ky'okutegeera kwammwe kubanga bw'oba tosobola kutegeereza mutwe gwe kutegeera nga gwe bwena kutegeera kiba kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Center muto mutegeera mukitegedde bulungi kati njala bategeeza ebigambo bino mubiwulire bulungi nnyo tukoye propaganda wammwe naye ng'owulira oli akeera ku makya nadda ku Kyagulanyi n'amwogerako ebigambo n'apostinga naye ng'agamba yali mu struggle naye ayagala struggle nga Museveni yamuva tapostinga adde ekintu ekikwatagana ku Museveni wadde ekibi kya Museveni eno information yammwe ndyoke nzigula ekitabo kyange kya information muwulize bulungi nnyo mwami ekintu nze akatambi nkalabye nenkamalayo naye era bwe ndaba mwami ddiini bo wasaava ne banne nze waliwo ekintu kimu ekinsesa gwe bw'osiriikira teweewunya nti ddiini lubo wasaava Januari ku Januari akolokota nuupu takolokota kibiina kirala gwe tolaba nti tiimu yonna ne bazze nabo kwegamba olaba nti emmundu zaabwe everyday boogera negative about nuupu meaning NRM ekola bulungi kati bw'ongamba mbu abaana ba nuupu baasibwa nze kale kankubuuze abaana bakadoga abaamulira NRM eri mu buyinza bonna bali bulungi oba kale tugambe amajja agasavinga abantu abali mu security forces police army prison bo bali bulungi tebali bulungi naye ani ali mu government NRM eri government nsuubira government esobola okugamba ekyati printinga sente government esobola okugamba mbu yeewola bo bali bulungi nedda bangi mu security forces tebasibiddwa bangi mu security forces tebabuziddwawo naye lwaki ddiini lubo wasaava oludda lwa government alinga aluggyako any fault olaba nti alina engeri gy'aluka era agiyita ddiiru funding eri nomo ebibiina byonna bifuna funding kebeere DP efuna funding kebeere FDC efuna funding naye ddiini lubo wasaava oyinza ombooza n'abo bonna pano ye you guys hate eyo mugenda gikomyawa oba Uganda mugiimprovinga mutya nga mukola coaching attack nti atakaza mwezo zonna zitagotinga the person of Kyagulanyi as well as the party of Nuupu. Pegama omuntu bwawuliriza abo bagayinga Uganda oyinza n'okoza nti Nuupu yokka yeri mu Uganda oba ne NRM. That's the funny thing.
bo benyini babuuze NUP yeri in charge of amakomera ne detention centers. It is not NUP. Government ye yabasiba. Era government weribe yagadde eribata. Kati gobadde osuubira nti NUP eyinza okukwata ssente esasule government for their release. You can't. Toiza kukwata ssente n'olira omuntu ti kale tukatusasule ssente government be yasibe bate. Ebeera tetunda batunde. Yo government weribe esazeewo okubata ejja kusalawo ku lwayo. Nengere ba creating a situation nti their release okubajja makomera NUP yesalawo. NUP si yesalawo. NUP si yesalawo anabeera releasingibwa. Na ye kirala aba FDC banji tebasibwa. Yo nga dini bw'atava tayoga kwa FDC. Aba DP banji abalala baabuzibwa wala battibwa. Lwaki yonna kwegamba you people mubeeko bane tubeeko fair ate tubeeko sincere. Nti tetujja kutwala Uganda mu maaso bwe tunaabeera nga ffe tusazeewo okulaba nti no the best approach is tutunuulire ensobi zokka za NUP. Tutunuulire bantu bokka aba NUP. Tunonyenga fault eri mu NUP gye tuba twogerako DP nga temugyogerako. Mauti yasala nadda mu government si yakwera ekibiina kya DP ye dini nga nsise naabonabona teyayogera ku DP teriyo yafuka kampuni oba teriyo FDC teriyo ebivyo gye giri mu FDC tugirabye lwaki bo era tebawujegerako kwegamba era eno nga bagamba nti omunafu tayogerwako go ge mazima era ndoza kiri batu concluding nti inene kesi nti ba media persons bwe banalowooza nti okubeera ku NUP ne bagyogerako omunafu tayogerwako era ze singa bamanyi badde bayibuulirwa n'okubira nti you guys NUP mwe mugendo gikumira mu mawulire naye temulowooza nti okwogera so negative about NUP munakyusa emitima gy'abantu. NUP yekozize inflation mu ggwanga. NUP yekozize ebbeeyi y'ebintu okubeera okulinya mu ggwanga. Oba obwavu obuli mu ggwanga NUP yebuleese. Ettemu eriri mu ggwanga NUP yerireese. Obulyako obuli mu ggwanga n'owulira ssente mu masannyalaze kibe kiti mu UNBS n'owulira muvuyo ku muvuyo kyotegeeza ebyo byonna NUP yabikozinga. Naye ate nedda abantu baganya okkiza nti amazima it is the government kubanga government yeyina obuyinza bwe gaba makomera government yego controllinga bw'esalawo bakusibe government esalawo n'osibwa bw'esalawo bakutte government esalawo otibwe bw'esalawo obuzibu government esalawo obuzibwewo bw'esalawo bakureleasing era government esalawo bakureleasing bwe babwavu government ekyayinza n'okukeera enkya n'egamba fe omusolo tugukyusiza tugugyeku 18% tuguze 15%. It will be government not NUP. Naye okubeerawo nga omuntu aliwo ku creating a situation of NUP is a devil. NUP eri ddiiro. Sente ezo donor bwe baba baweereza sente nsuubira tebaziweereza individual kulya. Era kyova olaba nti NUP mu butono bw'esobodde okukola egezaako n'olaba nti ekola emikolo ekola accountability esukuma badelegate banawudde badelegate abamu ne current bali Germany bali mu nseera nga NUP yebasaswidde bagulidde air ticket ebafunidde visa ebawadde amahoteri batravelinze bagende babuilding their political knowledge. NUP yekikola tewaliwo bibiina birala. Mugisha muntu yasoma Mugisha muntu yali mukulembeze era ne kakatu wamanyi ekibiina kyenge kyonga tekyogerwako tekiriyo. FDC tulabye emivu yasawe ne giri mu FDC babuze ko banajjogerako di teyayigala ku FDC ebiri mu DP teriyagyogerako. But the issue is mwemwe namuliwo kubeera nti how do we keep attacking NUP, how do we keep belittling NUP. Uganda tejja kubeera any better. Uganda tejja kubeera any better olw'ensonga muvudde ku big picture nti NUP si yeri mbuyinza. We have a dictatorship. Omukulembeze wadde mbuyinza kati emyaka giri 38 agenda mu myaka 4 era akyayagala ebyo ddiini oba wasava ne pano ye tebabiraba tebabyogera nako. Ndi bannaye naye musajja gwe ogenda myaka 4 gwe olaba kijja muhozi okukola emikolo ng'ate akyagamba nti is a serving soldier. Ebyo ddiini oba wasava ne badde bonna tebabyogerako naye nga muhozi ebintu byakola bituufu. Ebikyamu n'owulira obulyake mu UNBS n'obulyake mu kitongole ky'amasannyalaze kya recruiting abakozi nekikosa billion recruiting abakozi sente banyene bazo PM ebyo neyo tebabyogerako. It is attack after ono Bobi Wine ono NUP. Uganda tejja kufuuka better kubanga ye Museveni nene kesi ne NRM basanyufu bagamba good kabalumbe NUP. Okulumba NUP tekijja kutereeza Uganda tekijja because divided we fall. Ye dini Embera gyalimu musanyufu nirubone ensava si musanyufu Embera emunyiga NUP yagirese dini oba asava akulidde mulembe gwa NRM nabo bonna abali kupano bakwire kwe bo basanyufu oba ennaku yaabwe n'ebizibu byonna bye balimu NUP ye bibaleetedde
eyo tebatuluddeeyo. Instead omuntu n'akola nayo n'agikola program eggwe enkya n'akolinda diiwe bwa saava gwe gwafuuka omulimu. Ono omulala ono yayita Prince Kimbogo UK gwe gwafuuka omulimu. Attacking individuals and one party attacking individuals. Uganda won't become any better. Nze kubuulideko buulizi nti buli kanaabeeranga mu opposition Nuupu tugira Nuupu okufuna ssente simanyi lwaki bayiise eddiiro. DP tefuna ssente kyo nga tebakyogeddeko. FDC tefuna ssente nga tebakyogeddeeko. Alliance ya Mugisha Amooti tezifuna ssente byonna bifuna ssente. Question lwaki ayo omugaanyi okwogerayo? Katonda yabawa emitima nze mbasaasira inene kesi ntandika n'okubatiira ddala abantu mwe muli so dangerous. Nti mugaanyi okukkiriza nti amazima Nuupu is not the problem. Name musazewo program after program it is Nuupu it is Kyagulanyi. And you expect Uganda to get better nga your mindset gye mwina. Mbasaasidde. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo mukitegedde. Simanyi UNN ne kagulopo kaabwe bupeegi bwe simanyi simanyi bate simanyi bakoze TV. Tewoogera ku kitta bantu ku kiwamba abantu injustice mu court biki byonna kidnap ku mbeera eri mu Uganda amasomero bagokyezza abana base buli lunaku macha Kyagulanyi n'odula basajja abakulu nga yeekazanga afukana wezibuzanga afukana bakumacha n'agamba lekoti n'asiba ettayina Kyagulanyi n'omubuuza ebizibu bigenda mu maaso mu bawulire nga tolina kyoyogerako bakera ku Kyagulanyi Negaga tali mu opposition tayogera ku Museveni tayogera ku ki kati baba tulidde olwale bujjo baga nti abantu babala bamuloza tebategeera nuli omukazi omukulu akera ku page na postinga ebintu bitakwandagana nga alumba Kyagulanyi naye nga naye yagambo yali mu struggle nobatunda nobakuwa bukoyi notunya abasajja abakulu nga bakera kufuma Kyagulanyi kuma naye nga bali mu opposition naye nga ebizibu bigenda mu maaso mu bwate basobola biraba kati mbagamba bannaye mutereze emitwe yammwe Kyagulanyi si yawamba obuyinza Museveni yabuwamba n'ebikola bigenda mu maaso mu Uganda birikotta abantu Kyagulanyi si abirimu. Ndoza message mugifunye bulungi nnyo kavudde kwanjula kati video entufu etandise. Wano wengenda kati gwenyambula yenna ebikwatako gwono omanya tutandise. Ebbanga lyonna mbadde ngamba tegeeza nti ebyobufuzi mu Uganda bikyuseemu okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu Yeje n'ekibiina kya National Platform wepo ne People Power. Wotogere de sawa zino yo seriti bahabro tabasira mutano wa kale nsete tabizaze nsabe nga bisibe ne mukulu we oba ne mutowe kisawuvuga yero Salimu Sale batandise okukyusa goro posti ezebibufuzi nga atabazisa ku luyi olala. Tukimanyi bulungi nnyo nti yo sere sazi no twogerera Windows zaayika era nga kati omukulu ono Salimu Sale yafuga n'akabinja kakalyawo. Omukulu yabadde kwano ku baraza nete yayingira ne yalekere gwanga lya Russia anoonya buyambi kubanga eno bamaster be bagenda bamutundya kya mulige salambu eri ensenke. Wotogerere sawa zino bagenda bakyusa golo posti z'ebyobufuzi nga bateekawo ebintu ebitakwatagana njala soka balaga ekyo kimu kino wano wamanga. Nabagamba nti Robert Mao bagenda muteekawo atandika ogenda countrywide nga akuba campaign busimanyi he is coming back home oba welcoming party nze mbuuza Robert Mao abadde Netherland, abadde Swaziland, abadde mu America, abadde Kenya, abadde mu Europe, abadde Canada baleko mwaniriza okudde waka. It was a political comeback nga baagaladdemu dominating northern part of Uganda. Unfortunately, kyafudde nga tekinatuuka gye kina kitukulaga. Oyo bayita politics nti omuntu nga yakukyaba yakutegedde. Era mwala bulungi nnyo kisawuvuga nga atandise okwogera simebi kibi ng'omukulu musanyufu alinga gwe bikuliddeko Robert Mao naye ye binagugwera mu jabdula kubanga bamukozesa ajja kitegeera kati mukulu egolo post gye musyusa kubanga mwagala nti singa abeera okudita mwagala kuleta Robert Mao yangadde njala substitute kulwa abantu bana Uganda it is impossible and it will not work out ekyo twakikowa mutegedde bulungi nnyo tugenze maaso. Eyo party mu jembalaze eya welcoming party yafudde wonga yakatuuka eyo nene yegwa onenga kyonna kikiri bali ku pressure ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform tugenze kundana. Wotogerede sawa zino wandyebuuziza abasajja n'abakazi bano abakira ku macho okutukozesa data abo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu teboogera ku Muhoozi project. Muhoozi project eri mu kutambula okwetoola eggwanga lyonna nga bakuba campaign indirectly nga balina Ssaabasumba waayo nannyini saati emu ey'endiga gwe bayita Barambaluga Hare omusajja omubbi omufere omutemu naye nga ate tewali amwogerako. Mu kusookera ddala sookozeeyo akatambi emabega. Mu mateeka omusajja otakkirizibwa kukola kintu kyonna byabufuzi kubanga akyasaavinga mu magi ga UPDF takkirizibwa na byabufuzi takkirizibwa kukola kintu kyonna kya byabufuzi. Naye njagala nsooke embuuze
Mukutandika yatandikanga kumuyozayoza birthday party byava mu birthday party kyekyaddakaawo gusooka webuze kyatandikanga birthday party what went wrong now it's a political rally kubanga bagezaako nnyo kubanga bagula abantu babazeeko n'eki kyagaanyi nkuzaayo mu kusooka yatandikanga birthday party bwe yava mu birthday party neekulankenku kati yafuuka political rally it's a promotion a political promotion rally from Hose Kanyirugaba it's no longer that it was a birthday naye nga mu kusooka yali birthday ndoza mukitegedde bulungi naye teri wadde muntu yena agiyimiriramu wadde agikubako omukono kati yafuuka political rally indirectly eyamawungi bagambye na buli kimu kyali mu kukola awo tuvuddewo tugende ku nsonga endala kuba tudduka speed obudde butuleka tugenze ku nsasagge ew'essaawa zino njagala mbatwala empolampola mulyoke mumanyi ebyobufuzi bitambula kubanga abantu bangi bategedde ebyobufuzi ku mulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino wetwogerera tulabye akatuubagiro ng'azina n'owenkufu akali mu kibiina kya Forum for Democratic Change nga waliwo ka group akalwanagana keekuba empi keevuma keerangira ebisongovu naye nga kiki ekikavaako okwekuba empi n'okwerangira ebisongovu bino byonna bivudde mu buuma obwaweebwa gavumenti ya Yoseri nga bakola babasindika okuba nti bagenda kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform okuva ku makya n'olweggulo n'abawane airplay ku TV okwetola Uganda yonna nga bakikozesa okuba nti basindikiriza abakungu mu FDC okutandika okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumulwana omusula wansi nga mission yaabwe yakyama muno mwe mubadde omukulu ono Omulord y'omu ku bo kubaddeko omukulu Mugati gwa Bata Munyagwa kubaddeko omukulu Nandala Mafabi kubaddeko Arnold Kaija kubaddeko omukyala Ingrid Tulinaawe naye nga ssente zino bazifuna batya era zatambula zitya ngenda baddi za katono nnyo omukyala eyayita speaker maama Nabatulege Sadolin Anita Amongi mukyala Magogo oba namba mmeka simanyi omukyala ono alina ekizibu endowooza ye ayagala gijja ku stage kwalina okulowooza gitwistinga giteeka ku ndowooza endala ani yatwala eyaleeta ssente zino zonna ezireese ensasagge mu kibiina kya Forum for Democratic Party yali mukyala Anita Amongi yakwatanga omu ku omu n'abatwala wa Museveni abawa ssente naye ayina ekigenderere ekiki ekikusike Museveni ky'ataamanya kyekiriwa wulira bulungi nnyo ebiseera bisinga mbadde mula mu parliament nga Ssemujju Nganda yali ku platform yonna ya parliament ku mawulire nga main focus ye gye bamusayiningira assignment ye yali yakwongera ku Museveni yekka ng'omuntu ne famire ya Museveni nga tayogera ku bintu byonna biruma ggwanga biruma bannayuganda focusinga ku Museveni na mukazi we na famire yokka naye nga bwe kijja yali badde nga ali mu parliament oba ku mawulire yali badde afocusinga nnyo ku bintu ebiruma bannayuganda byamuteeka mu parliament nga tabyogerako Kira constituency gyalimu erimu emivuyo ebyettaka n'okusengula abantu ebirundi 10 ku 10 njagala ombule walaba sente gundi oyo musajja gundi omusajja oyo MP Ssemujju Nganda ng'agenze mu kira okwogera ku nsonga z'ettaka wadde okubeerako n'olukungana olw'okubanga lwa ttaka kubanga akimanya abali mu kira batwala ettaka byonna ye Museveni ne famire ye n'abakungu mu gavumenti kati ye bamuteekaawo kati Anita Amongi yakola akabadikano nga tikulira omuntu agenda kategera ka FDC yakakola atya Anita Amongi mu mambuka gonna abadde ayagala kuteekayo political wing ye nga ye mukazi asinga amaanyi mu kitundu ekyo nga teri amukwatako mumpulirize bulungi nnyo naye nga akimanyi mu kitundu ekyo tasobola kusoundinga nnyo nga waliyo Omulord gyali wa FDC nga mu kitundu ekiddako waliwo omusajja Nandala Mafabi nga naye waali ate bwe tukkirira mu Busoga nga yali ayagala teekayo amaanyi ge naye nga waliyo Rebecca alitwala Kadaga n'asooka n'akuba alitwala Kadaga n'amusula ku ttaka mbajira kati nazanya akakodyo afune political power mu kitundu ekyo nga yaba asinga wonna nenga alina okusooka okujjoba n'abanene n'atandika obbasetinga n'atwala Omulord wa Museveni n'amukwasa ensimbi n'atwala oli omusajja omugisu Nandala Mafabi bamukwasa ensimbi nga zakulwanyisa Kyagulanyi naye nga ssente zino zakulwanyisa Kyagulanyi naye indirectly nga akimanyi bulungi nnyo somehow bagenda funa obutakkanya mu ssente zino beekube beeyabye results zigenda okuvaamu zigenda kuba Omulord
zikube Nandala Mafaabi zikube n'abana basigadde kati eri ku base gy'abadde agenda oteeka amaanyi okimanyi nti Anita Amongi yabasigadde nga yewa amaanyi nga bonna badde babalina political power bagudde ku ttaka nga tebakyasobola kwogera mu public ogumuzannyo gwonna nti Amongi yagubala nga public tegumanyi ne FDC tegumanyi okusinzira ku sources zange zonna mu sako kati kabazannyo omuzannyo bonna bali tebakimanyi nti kabazannyo omuzannyo kati Amuli atayina wasobola kuyimirira waabwe n'ayogera bya bufuzi yafudde oli omusajja omugisu Nandala Mafaabi takyasobola kwogera mu bitundu byawo nga ayogera bya bufuzi yafudde kati FDC yali agisetinze ono omusajja Ssemujunganda yaba asigalawo nga political mouth era nga yamwogerera buli kimu kyonna kyayagala kati Ssemujunganda lwagenza okuvaayo Amuli ati bakubye Nandala Mafaabi Lukwago bamutwaliddemu eno mulabya akakodya akabaddewo nti oli sente wezamuyitirirako Nandala n'alitirako Besigye n'asirika lwaki Besigye yazogeddeko kati kugamba akakyala kazannya omuzannyo gwako okufuna political power wing ewaabwe mu mambuka ne mu bisaidi z'embaaleyo nga tewali gwakategeezezaako kabazannyo omuzannyo ne guba kuba bulungi nnyo kati mbagamba naye yennyini ate Anita Amongi akimanyi nti bino byonna yabikoze nti kati yasobola okufuna ne waliwo ali ku top Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo okujjako nga bateesa nti bagenda mutta naye era ne bw'anaakola biki okusuula bana basigadde ye kennyini akimanyi nti bali yabakubye kati tewali asobola kwogera alina okwogera naye ate waliyo Kyagulanyi yamukuba ndoza mukitegedde bulungi nnyo so omuzannyo gwonna ogulimu FDC master planner waago destroyer ye mukyala Anita Amongi era mwagenza okulaba nga FDC abambanyizi bajja ipapula ebiraga trips omukulu ne Ssemujunganda zabadde afuna abroad nga zitambula yonna bali bamutaddeyo nga yabeere mu parliament ng'ayogera naye ng'afokasinga ku kintu kimu Museveni ne famire yo tayogera ku bintu birimu bannayuganda na bintu birimu abantu mu constituency ye ng'ali awo naye kati kyagenza okuva emuzannyo gwe yazannya yakwata ejjinja n'alikubisa ebinyonyi bibiri kati ekimulemesezza eno mu Nuupu in fact kambabuulire kino mukijje kunze mu Nuupu yalina okusooka okuyulika wano w'omutu omunafu bw'oba olina 0.05 GB sooka obugyeko essimu yo Nuupu yalina okusooka okuyulika nga FDC bweyulise etya ebyange mbyogera mujja bisanga nga bivudde ku last bwenti bembyogera ate sina bwe neetondera by'obufuzi basooka ne bakwata ssente nga baziwadde Mpuga Mathias n'asooka n'akuliyetinga empire within national platform kwe wajjira G20 nanegenange kuba campaign simanyi sako simanyi biki fundraising biki nga bazimba kintu kino G20 kibiina oba kabinja kampuga ke yazimba nga yetekera okukola revolution mu national platform kino ekya FDC kyaze muzinga Kyagulanyi oba asamirira luddawa oba Katonda yakomawali mu Uganda oba mpewo za Buganda Nuupu yalina okusooka okukubwamu omuzinga n'ekituli kati omusajja n'akwata abantu bonna n'abazingako Mathias Mpuga n'akuliyetinga ekibinja ekiki nga kirinze revolution ono atudde wano naye tamanyi mpewo kyemutuulako najja n'akuba buli kimu kyonna n'akiteeka ku ttaka ne baleka mulimu empindi ku mabega ne balekaana lozimanayagala Nuupu ne bagamba oke ekyokyo kirinda nekiwola n'okikwasa engalo information nejja abagenda ekusinkana muhoozi ne Museveni nimbamanya ne tusirikira amanya kubanga kyali kyamacha ffe twagala tubasindikirize bafulume tusirika information nefulumera ne tusirika tuba tuli awo abavudde mu komera bajjiyo mu kabadi k'omwaka ne bafulume komera ne tubaga tebagenda kuddamu kwogera ku kintu kyonna kiyitibwa kyali abufuzi ne tusirika ne bibeera awo ne bagezaako nnyo okudrivinga kati ye bw'agenda okula nga tukubye G20 n'asalawo akwatagenda Anita Amongi n'amuwa ssente ne mandate ogenda okukola akantu wide tour ng'agenda alambula azimba ekintu era kikyagaanye kati
bano nabagamba nti bali bawadde n'essere bakola office e Masaka ne bagula office wali sayidize Kabalagala byonna ne mbisiba nga sente weziri byonna nebikuwa nebiteeka wamu kati revolution oba ku munu nebanga nagituulako nze kasingo 100 nenvumiwa nenga nkimanyi kikyentuulako nekituulako nenga yakiga ne bampita naddibanga ne bampita simanyi amawaggali atudde gula makameze ne baga yesigulu mawaggali jali ne luvannyuma naku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mugire ne mulambulako ennamugongo naddibanga omugaso gwa naddibanga mugumanyi era nendibaga buli kimu nenkiribaga nekibaawo nensirika kati kiri ekyefudisi kyagenza okwabika kyavudde nti abantu batandise okwekubira obusimu nga bagamba waayi sente bwe ziti wazimanyako nti sente bwe ziti wazimanyako nti bigenda ofuluma nga sente baali bazitakisinze kusuula kibiina kya national platform naye nga bana nekola ki negenda obubi kati wano wali okulya n'okukomba essowaani njagala oddeyo otunule nti nupu yalina okusooka okuyiika nga bakoze ku je nayogeraho nga nakava mu kkomera nenga Robert Kyagulanyi Ssentamu president kyusa obukulembeze nga mazo kitegeera ekijja niyo Kyagulanyi gy'osamirira Katonda yonna yamanyiyo kunenjikwata nenjinyweza nakati nkyaginywezeza ate bano njagala muddemu wayi mwezi Uganda musajja awaayiriza mugende mutunuulire bukyanga tuva mu kalulu ani abadde avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mugaati gwa bata munyagwa mbawa reference tugenze ku Salamu Musumba tugenze ku Nandala Mafaabi tugenze ku Boy Amriat tugenze ku Anodi Kayija tugenze ku Ingrid Tulinaawe bano bonna okuva lutava mu kulonda baade bavumanga Kyagulanyi ne banga tunagenda mu kulonga bamuvuma kubanga bali ku sente ziri ezafuluma mumpulira bulungi nnyo ekyo nekigaana okubeera successful kati munda muli batandika okwebuuza sente zino zafuluma famu tetwazikwatako amu twazikwatako Katonda olwokuba nti ali ku Kyagulanyi nekibebwa nekyabekanga baaluuni bonna obulimu abuliwa buli weeru nenga Kyagulanyi talina wadde official wa FDC gwe yakuriticizinga mu kumuvuma mu kumulima epindi ku mabega nga talina gwe yavumako ffe tubadde tuba kuriticizinga ekyo nekiyiika kati waliwo kana akabinja akali mu nupu kali ku panic kuba kagamba kati already kiri kyayiise tutandika tutya eno ewali ensanafu ezogera ku machano olweggulo tutandika tutya nabo bali mu panic nenda bagamba ngenda basibawo mpaka kujonga banzise mujja kubeera wate munaje mulaga amaanyi g'abantu ge gaabalonda si mu 7 ate mujja kukomekereza nga abasse kubanga mulina okutukiriza emirimu gyate kikyadajja kusobola kubanga mujja kitegeera ekibogoze embwa tugenze mu maaso kati wano wewali okulera okukomba essowaani njagala muddeyo mwetegereze retired Colonel Kizza Besigye bw'abanga agamba nti ye godfather w'ekibiina kya Forum for Democratic Change which is true and it's okay with I'm okay with that but bw'abanga ye godfather ngeri bamu implicatinga mu ssente ze yafuna ate ng'akimanyi nti bwe twava mu kalulu n'ateekawo gavumenti eyiye ngeringa political wing ne tugigumiikiriza n'ebeerayo then after bwe bakyusa obukulembeze Amuliyati najja era teyalekera Amuliyati n'akola office eyiye ku Katonga Road yabadde atuza press conference ezizenga ye leader yatowa order why nga ne ku kitebe kya FDC takyagenda kubanga ono naye yalina order eyiye indirect nga yakulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu indirect nga ye yagikwata project eyiye muno mweyayitira abaali bamwesiga mu FDC muno mweyayitira ebikono bya DP muno mweyayitira ebikono bya DP block nchiddamu muno mweyayitira abaali bamwesiga mu FDC muno mweyayitira DP abali bamumanyi bulungi n'ayita n'ebikono bya DP block nebimwengattako ku Katonga lwaki tebagenda ku kitebe kya FDC kati kiki ekyabeeranga waawo omwami ono Katonga Road akozezo project zino yasooka n'agamba tugenda kukola kyonna ekisoboka tuteeko program gye bayita twerwaneko mugijjukira ne bakola posting nga ziriko ebijambiya ziriko ebiso ziriko emmundu eyo project tulonanako yali yakulwanyisa Bobi Wine indirect Bobi Wine yagaana okukola ki okuduumira abantu okwerwanako naye njala kubuuza
information yavuddeyo ngebalaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatula n'aba opposition leaders bonna ne political parties before nga tenneesimbawo n'abagamba tukulete candidate omu agenda okwesimbawo tujjeko Museveni ne bwaba atubbya akalulu tugenda kukozesa forces zonna buli district tukunga abantu bajje bekalakase tujje ku government ne bakkiriziganya wayitawo ennakwezi Museveni information ng'agifunye abo opposition abasigadde bonna ne badduka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu buli omu n'akola kiki era muno kyovola nti Mao ye yagamba nti muli emwogera naye fe tetugenda kukkiriza muntu atalina political party kubanga ajja okwesimbawo kubanga nopu tebalina UNEB center kati ng'olubagala teekawo netteeka nti omuntu yenna tasobola kujja independent kwesimbawo ku bukulembeze bwa ggwanga alina kubeera political party awo Kyagulanyi waafunire ekibiina kya National Unity Platform yeefuuka center number muggula amaaso mbazaayo bamaze omwefuulira olwo mawazaaga nti abo tebalina UNEB number n'olwekyo tetusobola kuddiringa n'abantu batalina UNEB number. We can't discuss any political issues with someone who doesn't have a UNEB number. You must have a political party to talk to you. Kyagulanyi n'addayo n'agaka noonye ekibiina n'akifuna kati bw'akifuna ne batandika mulwanyisa tugenze mu maaso. Programu terwaneko yali criticizinga Kyagulanyi takoze kyamaanyi naye twerwaneko besigirira kubuuza n'ekibiina kyo. Kyagulanyi ajja ku Constitution Square enfunda 3 wamwegattako nedda tugenze gye bwalaga omusajja n'aleeta programu y'okuba bagiyita red card ng'enkola n'ebyogera byonnyini bya National Platform ennyambala enjogera slogans buli kimu kyonna nga kya National Unity Platform. Eno kyebali bagezaako okukola kwe kulaga ekifaananyi nti bo bano balina political wing eyaabwe eyefaananyizaako eya NOP. Mu kino baali bateeseteese nti bagenda kukola demonstration okulumba gavumenti naye nga tageti yabwe yali yakulumba Kyagulanyi mulaga nti munafu tena kyasobola n'okukwatisa abaana be bonna. Muze mukijjukira ekya red card nga bambala bintu bimyufu byebogera byonna bya kimyufu na buli kimu mukitegeera bulungi nnyo awo njagala mutegeere bulungi nnyo. Bino byonna bikolebwa Katonga lwaki si ku FDC. Tugenze mu maaso. Ekyo nga kiwedde byonna bitegedde kati kana akatuubagiro bwe kaabaddeewo Besigye yavuddeyo n'agamba nze bintu byammwe bisibitegeera naye twagala tufune engeri gye tugenda okugjako Museveni nze sigenda tuuka mu 2026 bisibikiriza no we must fight tugenda kulwana. Kati statement gye yakoze natukanoga nti FDC batalina byakukola fe tugenda kweyunga ku NOP. Ulida fe tugenda kweyunga ku ki? The best way to sabotage the revolution is to join the revolution. Engeri y'okukyankalanyaamu ekigendwa ky'okukyusakyusa eggwanga mu nkola ya revolution yakwegatta ku kintu ekyo n'okimanya biki ebikiri munda n'okikuba n'okittira muli. Nina endowooza ngamba nti bano okutandika okukyakyala nti bagenda kwegatta ku NUP baagala kujja bayingire muli bwebbu bamala okuyingira muli batandika okusuna buli weetaagisa wonna bakikube kiyiike. Nga bw'owulira ono muvubuka eyadduka nadda e Bungereza Lubega mukaako bwe yajja ku TV n'agamba nti nze manye NUP amwe memba simanyi nteekeddwa okumanya ABCD biki naye ng'ombuuza memba nnamba ki atula ku lukiiko ki buvunaanyizibwa bwe kinga tebuliiwo. Eyo endowooza yange endaga nti bano bwe banajja obuziba ne bayingira bwevu bajja tutuuka munda muli batandika kisiko kubanga babadde mu system bamanyi ekyokukola. Kati nze ndowooza buli muntu asigale gyali bwe bana bazuukusenga baagala enkyukakyuka ng'amazima bagamanyi bajja kujja. Ebyobufuzi bikyuka essaawa yonna bwe baagala amazima nga baagala nkyukakyuka bajja kujja
n'enteekateeka entuufu ngeri serious kubanga politics akyuka buli kaseera. If they are willing to join the struggle, they will come in a good heart, but not pretending. Omuntu yena bayagala enkyukakyuka ajja kujja mu mutima omulungi nga gwakyukakyuka so si muno mu guno omuliro ogulungi ate kati baawukanye ffe tudduse tudde eno nno. Tulina ekigendo kya kukyusa ggwanga eri abatalina ekigendo kya kukyusa ggwanga kuba bubafunamu. Ndowooza mutegedde bulungi, njagadde nnyo bannyonnyola ebintu bino bitegeere. Awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Kinajjukirwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu aze yeetaba mu kulonda okuddamu okulonda okubaddewo. Naye nga buli kalulu kaagendamu n'afuna win, kiraga weakness ya byaki, kiraga weakness ya opposition, ate n'ekiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi. Kati Kyagulanyi batandika omulwanyisa mu kulonda okuziza kubawo nga kwa kujjuza bifo ebyo n'okujjuza bifo ebyo. Bwe twagendako esaidiza ebunyoro era FDC yennyini abakungu bayo batunda DRC forms ne baziguza gavumenti nga omukyalo we FDC kennyini yali awangudde naye kyabatwala okutukola ekintu ekikusula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagezaako mulaga aleme funa maanyi mu nsonga eyo. Ndowooza mumpulira bulungi nnyo. Era elections ezisinga obungi batundanga ntunde okusula Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi gendeza mukitegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Kati awo nvuddewo sigenda kwongera ku nsonga eyo. Kati saa ziri mmeka? Sawa ziri 3:30. Kankozesa eddakiika 15 mbawo information eno. Kati njala tegeeza bannayuganda n'Abaganda mwena gye muli. Buno bakasaara butuuke ku Sande, nja kubuddamu ku Sande. Njala tegeeza Obuganda n'Abaganda mwenna ono baka nja buddamu ku Sande. Njala tegeeza Obuganda nti we twogerera olwaleero tebaayo omuntu n'omwaka olimba nti Kiwalabi Male abadde akulira office wa ministry y'obuwangwa n'ennono mu Buganda akyali minister era muweereza mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Tekiriyo. Yawandiise ebbaluwa mu butongole n'alizayiringa ng'anyiwadde mayiga agiwe mukama we Kabaka naye ng'ate ne Kabaka yabadde already yafunyedde oluvuvumo nga yamugobye n'abinnyika mu nsuwa era tabaako kiwandiiko kyonna kyakukolera nti kiki. Entabwe ndagiba buli nzimba buli ebintu bino almost for good 4 years. Bivudde bituuse. Kati kiki ekigenda mu maaso? Mulaba Molega wandiise bingi nnyo. Mu comment abantu bali falinga ku information gye mbadde mbawa. Naye ekizibu kikino. Wasanya kalo Charles Peter Mayiga Saloga Mulenge Jaka Wenkene ne muganda we Kiwalabi Male. Omanyi ennaku z'omubbi beerana. Omuleka nabba naye wabaawo gy'agenda okubba ng'ekigenda omussa peni yokka. Luyabadde abba mmotoka, banka, TV. Ennaku ana bwe ziggwako kwolwo bakukwatira ku peni gye bakubirako emigga emigoba nti ne weewunya ensi. Kati bano abasajja batunze amataka ga Buganda boonoonye buli kimu naye kiki ekyabaleetedde embeteza? Embeteza yava ku bukosefu bwa Ssaabasajja Kabaka obwali bumuviiriddeko n'okukyalira bajjajjaabe abali ku lukuusi wa Ssenkaaba. Bano abakulu bagenda ne bategeeza Yoseri beetaaga ensimbi. Yoseri n'abakwasa obuwumbi 6.5 obw'ensimbi za Uganda. Ensimbi zino zitaatuuka mu mikono gya Ssaabasajja Kabaka nga baazigaba n'abantu babiri. Naye kiki ekyali mabega w'ekintu kino? Wuliriza bulungi nnyo. Kambaze okwebabika. Yoseri abantu bano bajja omusaba ssente. Yoseri n'abagamba ssente ngenda zibawa naye omusajja ali ku ki? Mbawa ssente naye omusajja anaawona. Mumpulira? Yoseri yamaba ssente ngenda zibawa naye omusajja anaawona. Saalonga Mulenge Kaloli Wassanya ne munne Kiwalabi mbalaga mu musajja. Essuubi ttono ennyo ery'okwo tasobola kuwona. Era essaawa najja kufa. Abantu babiri. Bino babigamba Museveni. Kansubire nti kuliko omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka kuno kuliko omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka. Bino njagala abiwulire. Abasajja bano bagamba Yoseri nti musajja agenda kufa. Lwaki bakyogera batyo? Bakwate ssente zino bo beefule nti ze zajjanjabe Ssaabasajja Kabaka. Yoseri bw'anaaba asindika obubaka bwe obw'okukubagiza
bajja soobaka nti yajjanjabye Ssaabasajja Kabaka era nga yamumalirako omukaaga n'ekitundu. Kati kino kiwe okwagala eri Abaganda nti Yoseri yagezezzaako okutaasa obulamu bw'Omutanda ne bukola kino Buganda zisiriza spendinga. Era kye yakola liko omugenzi Jacob Olanya okumuspendingako billions of money n'okumuwa special jet emutwale mu America naye ng'akimanyi Olanya tagenda kudda. Era basomanga era basimanyito yamiza president yatwala family number natwala ono nateka specialized doctor nomutwala mugoto nenga kimanyi musajja agenda kudda. Kati ogo bayita Yoseri. Kati akakodyo Olanya ke yali ayagala okukozesa wano naye Katonda atali ya biscuit atenga ne pani yamuva kubanga takyuka design. Buli kaseera abera mweto buli akola panic kabera mweto love. Yagamba nedda muzukulu wa Mwanga, muzukulu wa Muteesa, muzukulu mutabani wa Muteesa. Kankuweeyo essuubi eddala osobole okulaba ku nkwezenge ezitudde mmengaawo. Wallahi ne tukuba omudomo ne tulwana nga ne Katonda ali ku saidi ya Ssaabasajja Kabaka. Kati nkuyegeze mukubira enduulu n'abanga waali wadde tannaterera bulungi nnyo wabula buli kimu akyetegereza akitegedde n'amanya abantu bomu. Tekyakoma ne ku ekyo abakungu bano nga bamaze okweseetinga ekuba n'akola enziika byonna bagikoze abagenda okweseetinga tebagenda omuddira mu bigere ebijooyo byonna babiguze dda enteekateeka bagikoze buli kimu kyonna naye nga mbuuza gwakola enteekateeka nti omusajja agenda kufa olina garanti ki ku nsi kuno nti neewe byogagga byonna togenda bireka? Olina garanti ki nti neewe byogagga togenda bireka? Kati Ssaabasajja Kabaka byategedde ekigambo kino munnange muntu naye anyiiga ne bamwelulya bingi nnyo ebirabya tamanyi n'agamba wandabye yasimbukidde mu bantu bana n'abagamba obuweereza bwammwe mbukooye. Era bwe twogerera Kiwaleme Male ye yasaze ng'obudde bukyali ne yeewandiikira ebbaluwa nti yeegobe naye nga yabadde mugobe. Ngera tegeeza eggwanga n'ebitongole byonna ebiyita Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ku mukolo nga Katikkiro mukola nsobi si Katikkiro wa Buganda bazzeemu omugoba omulundi ogwokuna. Wasanya ku bakungu abana bamugobye omulundi ogwokuna. Kyobola nti ali bize nnyo nga akamese mu side board akola mukolo guno agenda kati yandise n'ogenda ku functions obwana bwa Nasale mbwe yabuyigiriza okusoma ebitabo. Kiki piresa mujita pressure zenjita piresa piresa emuli mbuli maawa emuli mu njala alaba tayala kubanga piresa emuli bamugobye omulundi ogwokuna. Kiki yakoze munne Salonga Mulenge ya Wasanya Kaloli nga akubira mukama we ye Salimu Sale kubanga yatidde okubira Yoseri nga akubira Salimu nga wekitibwa nyagira kulabako gino obuzibu nga mugamba ndi ggulu eno Wasanya nga agikumamu nga agenda ggulu nga mugamba ekitufu kiri sirina ndagaano mpya nga bwekimanyiti ne waliwo obuzibu. Ssaabasajja Kabaka azemu nangoba n'abakungu bana nga ne Kiwaleme Male kwali n'amugamba Kiwaleme kwali nti kiki tyati munnange olwattanya bonna lumanya naye saasobola kukola ki kumutaasa tyati twagenda tujjayo obuuma bwa bumbi mukaaga n'abaga obumbi mukaaga bonna bwabuteeka wanti ati nange simanyi sime za buli amuze obutungulu sime biki n'ebintu ebikolwa mu Buganda nga mugamba nsaba kumutaasa. Kati Salimu Sale yagenze okulaba programu ze zonna ez'okubba ettaka mu Buganda zibeesinze kuwona omukulu ng'akwata olufungo ng'akubira empologoma ya Buganda ng'agigawo manyi nti munnange akuba owe akubaawumbawumba engalo. Salonga Mulenge jjo nazze n'antuukira naye mbadde nkusaba mu budde buno agira asigalawo awo kubanga enteekateeka zaffe zijja gootaana ate n'enkolagana ffe mu gavumenti eyinza okukyankanamu ng'ono taliwo kuba tetunafuna muntu mulala tuyinza kugamba nti oba tunafuna muntu gwenza kuzzaawo agira abeerawo. Omutanda kye yakoze yazizza obuzza ssimu ng'akoye okujja kasasiro katade nga Wasanda asobola kukubirayo Yoseri mugamba nti munnange bangobye olwa ssente ziri ze wampa ate nga sefiramente ziri zaatuuka era n'olukulu okukola ebbaluwa yali egenda
okwewunyisa ensi nti yajjanjabe Ssaabasajja Kabaka era nga Sambu ya Minister Sambu yavaayo n'ayogera nti esere twazibawa kati munnange piresa eri ku mayiga kubanga mugobe wajjo kati mwenna bakira kyobula bayatadde simanyi Ssaabasajja Kabaka agenda kulabikako e Buganda mu bantu be simenga agulo mirembe vile ziri oyo nakasasiro nonsense bamugobye omulundi ogwokuna mayiga mugobe era buli amuyita yenna manya nti oyita kintu kikyamu nnyo si Katikkiro wa Buganda ne kyeyakoze ogenda e Bunyoro okola ebintu byakoze byonna yeye amanda mu mbugo Ssaabasajja Kabaka simusanyufu n'Abaganda byonna simusanyufu kati ekiri emmengo kitokota si kisaanikire muwulidde bulungi nnyo so kiwalabe maleye mugobe taliiwo yagenze kati bana abasatu kuli mayiga ye kati mukama we igundi mukama we Salimu Sale yakyambezza olw'essimu gye bakumira essimu bagizizaako nga tebaagala kumanya kuba Kabaka yakoyo okukola ki okuwulira nonsense oyo mbategeezezza nti Museveni kyali ayagala kufuna enkola oba kye tuyita safe landing kiyakola ku kuziika kwolanya yabalaga nti yakoze buli kimu era alwanya nnyo nakino bwe yali ayagala okukikola era abasajja bwe bagayo Yose ti omusajja agenda kufa ekyo tulwana nakyo kati munnange musajja bamugobye olw'ensonga nti badde bakola emivuyo mingi nnyo era Salimu Sale kati yamuyimirizaawo ne mulaba nga akola omukolo guno gumu kuguli manya nti nabagamba nti akaana bulakati kakola mirimu katandika okukola emirimu ewaka ng'omanya nti eyakalula eba esiridde ensonga eyo musajja office bagimugobyemu omulindi omulala. Alright, kati ensonga endala mubadde musoma ku kakiiko ka Joel Ssenyonyi akanoonyereza ku mivuyo egiri mu gavumenti mwalaba bwe bateekawo obuwumbi 9 bw'obukadde 6 obwagenda okuyigiriza abantu okunywa kaawa mu Uganda. Ogwo muvuyo mulooza gwakira ludda gw'okunywa kaawa obuwumbi 9 nsooka babuuza Munnayuganda ki yenna eyeetaaga okuyigiriza okunywa caayi? Nkubuuza bwe wajje bayigiriza okunywa caayi nga waliwo essomero specific liyigiriza kunywa caayi tiririyo. So bakwata batya obuwumbi 9 bw'obukadde 6 basomesa abantu okunywa kaawa? Yabadde scam baani abagirimu? Wuliriza bulungi nnyo mivuyo egiri emmengo ne mu gavumenti ya Yose bulijjo mbagamba nti buli kimu kijja tuuka ekisera kiveeyo kati kambaabye nga sina gwe neebuuzizaako ku buwumbi 9 mu bukadde 6 oba okusomesa bannayuganda okunywa kaawa mwe muli ne programu emmwanyi terimba. Emmwanyi tekuna ki? Emmwanyi terimba it is part of the coffee promotion or coffee drinking promotion across the country. Yemu ku project zino mumanyi nnyiniyo ye Saalongo Gamulengejja Wasaanya Kalooli Peter Mayiga era yensonga badde atambula n'alonkinga emmwanyi z'abadde alonkinga emmwanyi z'abadde alonkinga zino simanyi lost coffee bazita emmwanyi zebasiise ne bazigrindinga ne banywamu kaawa zizimu ku project ezo. Aguddewo coffee shops ezimu nazivisitinga ziriyo Kawempe. That is the project gyalimu mwafunira ssente ezimu ezimbadde temumanyi. So Mwanyi Terimba is part of the coffee drinking promotion ey'obuwumbi 9 obukadde 6. Neno tunulira abantu ne baddaawo lololololo kati njala babuuza kuva ddi Uganda nga batusomesa okunywa kyebo okunywa kaawa kuba bana basajja babbi. Mukitegede bulungi nnyo kali bulijjo muwulira atambula dde erya promoting emmwanyi badde ne bakola kumbe bali mu project bakolerayo seeri kumugulira kubo yakutunda mwanyi za Uganda zonna era ne project batadde musizo obuwumbi 9 mu bukadde 6 ono yomu kuba beneficiaries abafuna ku ssente zino under project Mwanyi Terimba and it's a registered company. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala.
ndowooza kankome wano video wedde tusinkane ku Lwokutaano mu program namwatulira sigenda kubako kyenjogera buli muntu yenna jangu n'ebintu byongo biwandiise mu mutogo baku lupapula nja kutte essimu mwogere ensonga zammwe buli yansindikira ekintu kyonna mu inbox nga mawulire gakonsaninga ku gali personal agago oyina omuntu yakufera yakubba wa visa yakubba kettaka oba mulamuzi yakucyankalanya basi babawo mu bitu bitategerekeka mbawadde program ku Lwokutaano namwatulira sina kyengenda kwogera ku Lwokutaano buli ayina ekizibu kyonna simanyi omwana ali Saudi Arabia yali mala yavaamu eriiso sime company etubbye sime banfeze sime biki byonna byonna kasasiro olunaku Lwakutaano lubaliwo omulamu takola kitasamiro olunaku Lwakutaano mugirinde ku Sande egenda kuwa wendowooza yo ku buvuyo buli Emmengo nakyo ekigenda maaso era ojja kukuba essimu oyogere ensonga ezo nja kwetaaga abantu bonna mu bitundu ebyenjawulo ewali amataka g'Obwakabaka gatundiddwa ewali abantu abagobedde ku ttaka abantu abali bavunanyizibwa ku mbuga za Buganda ezisaanyiziddwawo baani abakoseddwa mu ligimu y'amayiga na buli kimu naawe ayina endowooza yo ku mbeera y'Obwakabaka egenda maaso mu Uganda nja kwetaaga abakubba bava e Bunyoro mu Bwakabaka bwa Bunyoro abava mu Bwakabaka bw'Obusoga abava mu Bwakabaka bw'Ettolo owa Lwenzululu n'Obwankole kubanga Ankole n'abazanyi David ne bagamba nti ettaka lyammwe ery'obugabe Museveni ng'ayita mu Nnabakoba baali wadde abasajja n'abakazi Abanyarwanda ne babawa n'ebyapa so ku Lwokutaano oyina kizibu ki wansindikira information nga ndudde mbalira ebintu bingi nnyo jangu oyeyogerere nga sikubye ku mukono obudde we buli ku Lwokutaano ssaawa 2 ez'ennaku 2 nzibawadde Sunday ne Friday nnaku zammwe si zange nnaku zammwe si zange sigenda kuwa mawulire anaaki okwogera toga nti nze ngenda okwogerera no mbawadde chance buli omu yeyogerere bwe nnaavaawo ensonga zammwe temusobola zeeyogerera omuntu abalala bw'anaaba abovuddewo temusobola bogerera ensonga zammwe lwerwa mu nnyindo olwekuula wekka mwogere ensonga zino bw'osirika ofa bw'oyogera ofa Museveni kyasinga okwagala kuba silence nga butayogera mwogere ensonga muzigguse Lwakutaano ayina ekizibu kyonna ogenda kyogera ku Sunday bimuli Mulanga Emmengo era egenda kubeera kutama simu buli omu ayogera ensonga ze mukitegedde bulungi nnyo so nno nze ogwange ngumaze video yaleero wedde Mukama bankwena takumira mpeera I salute you sign out